emmotoka za layisi ebipapula biwera ku speed bagamba speed kilomita bagamba speed bakuba penalty okuva ku 200 paka ku 6 teri yavayo n'agamba nti bankubye kyabiri bonna kyankaaga kiregeze ebigendererwa byammwe bibadde byakubba bunnansi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwaffe atwegaseeko. This is the weekend show tubeerawo buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 10 ez'akawungeezi. Olunaku olwaleero tuline kabula dda Bukenya Media ffe tumulina kibalume nze mulina olwaleero yafuuka zaabu ennaku zino abeera bweru wa ggwanga buli kaseera abeera ku nnyonyi agenda babuuzaako then ne one mic sooka obuuze ku bantu tugambe mbalamusizzaako mwenna naye nga bwe mukimanyi nti tubeera n'emirimu mingi tulemererwa naye nga tubeera nammwe mu mwoyo. Yes, ne balekerawo omusigire omuyonaani simanyi oba batambuza atya oba bagenda ku weekend nagiraba nga bamuliko babiri nengamba muyonaani wange gwe yakola era n'omusuula mugayaayi muyonaani anaabasobola bano olowooza baali bannemeredde omuntu omugumu nozera leero agambye Bukenya agataliwo era nkole era talina kimuganye kuki gyali ewaka niye atidde buti naye ngambagamba nti mba nammwe mu mwoyo nje situbako n'emirimu ate munange tulina okunoonya ekyokulya ekigulira amagala eddiba ne mubeere ne mugamba tusabiriza tulina n'emirimu emirala gye tukola naye nga tubaagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kutwagala tusigenda simbula leero. Alright, njagala kutegeeza nti ku Kenya Media afubutuka wali ku Sula Motors bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka olina mmotoka ng'ogamba nti eno tekyansanyusa osobola ogireeta ne bagenda maaso olw'okuba nti bakuwa eyo gy'owulira ekusanyusa n'otopinga apa akasente obanga ate n'akasente kennyini olina katono toyina mmotoka jangu n'aka akatono mujja kubanga muteesa emmotoka yeekuweebwe ogende maaso n'okuba nti oteekayo kasente bw'otyo mpola mpola mukwano gwange ku 07792124 osobola okuba nga ofuna Bukenya Media straight ku nsonga ezikwatagana n'ebyemmotoka ne oba oyagala kutunda mmotoka gy'oyina. Yes, mukooneko byonna abimalanga omukubira kati ku ssaawa nnya zigenda owera 5 ng'olina ssente zo mu ngalo okitegeera. One Michael huza ku amanya Michael Kazibwe okuva mu Hulk Property Agents and Managers Limited. Gwe ssebo oba nnyabo wazimba ennyumba yo abapangisa bakutawaanya omusolo gukufuukidde omusolo amazzi gakufuukidde amazzi twekwate tuli bakugu bateeka pampa mu ttooyi tulina experience ya myaka 12 mu business eno tuli beesigwa twekwate tumanaginga amayumba go ofune sente zo ku akawunti zilinde nga ku akawunti tumenyekana bapangisa tutunda n'ettaka ku bbeeyi ensaamusaamu milioni 10 tulirina liri Busiika Kalagala ya kyapa 5 ku 10 tulina milioni 2 tulina milioni 3 milioni 4 tulina ne acres kati tulina half acre eri Katulaga Wakiso wano ng'ovudde nakawuka mu bakingisa eyo half acre ya milioni 65 pega tulina ettaka lya njawulo tutuna ne acres matugga mabega ga katale tulinawo acre emu n'ekitundu ya milioni 600 sente yo yekweyimirira tukubire ku 0774 75 8 97 oba 0702 75 8 97 tukuyambe ofune muntu yozo zewatuya nango ozimba naye nga kati tosobola kuzifunamu. Alright. Yes sir. Okay, that is one Michael for you. Bukenya Media kisookera ddala tukulisaayo mu kufiirwa batugamba wafiirwa omuntu ow'amaanyi ate bakubikira oli ku show ya Sitesha Mayanja n'olyokokka wansi mu bulumi obw'ekitalo n'okwata essimu yo n'okwata ku mutwe bw'oti ng'owuniikirira omuvubuka yabagamba nti nno bamuyita kojja yabagamba nti nno nze nabimugamba oba embeera gye nalimu yasoma mbeera z'abantu yatugamba nti omuntu gw'ofiiriddwa abadde muntu w'amaanyi nnyo
obukosi bwe wafuna kwolwo mukosi ati kogwe kotulewa namwe ne mukkiriza mwalaba ng'embeera gye ndimu ya nnaku aze nakulinda ombikire ne ŋŋamba Bukenya kyali ewange ekituufu nali nva kuziika ngate omuntu gwenva okuziika yali w'amaanyi nnyo mu byalo bye kubanga yali headmaster essomero limazeeyo emyaka 9 y'omu ku baali headmaster abatagambwako ng'amazeeko emyaka 4 nga wa ku kyalo essomero liri ku kyalo n'abazadde bagamba yoyo waffe tetwagala kumanya the Ministry of Education ono tetumukyusa gwe tumanyi mugeza ne yatumanyidde ennaku yaffe n'akalakata emyaka aga ana nga headmaster wa primary kitegeeza abantu bangi nnyo abayise mu mikono gye bazadde n'abaana abamu banaatera abamu bagagga bavundu be bawuma lukatongole bawulira bayuke moolo beebo nga bonna bayita mikono gye abantu bangi abayise mu mikono gye gwe twali tuva okuziika naye nali siina nnaku awo nali nzize mu kivulu just nga ntuddemukko obutuuza ompostinga ebintu byange ye omuvuka n'alaba nga nze alina ennaku empitirivu etegeeza kwolwo wali kuba ye yali ategeeza nti bakubikidde kati onoonya zikuzza mu kyalo gendako content so by the way dakika 2-3 ku kivulu ekyo kozi kyaliyo Saturday ate tetwaddamu kufuna tulaba Morini beesonyiwa ne sitecha n'ebisigadde tuyiseyisebaleka beesonyiwa ebyaddala kubanga ogwo mulundi si gwe gusoose in fact beesonyiwa ebyaddala n'okujjaawo baali beesonyiwa dda n'obumulumulu bwe wawulira bonna bonna nga sheri kumpi kutuuka bwali bwa hypinga show naye nga mu mazima baali beesonyiwa dda kubanga ne Morini yeetaaga Stacia yeetaaga amawulire naye alinayo show era kati yaddako Morini baali balabikirako awo wennyini nnyini ku kivulu kya Maria Mundagire Sophie Nantongo ne bajja ne beewahaali tebeerinaako buzibu wadde akatono ni Jesi babikomyawo hypinga ki kivulu era mwe abaali bali eyo nga muba discussingako gundi ono yamubi ono yawala n'ono era naawe wali obayambako naye nga bo tebalina wali ogusa fayiro tebalina buzibu n'akatiddi baali mu byabwe sheeyogerweko tokabilite n'ebirala yali part of naye nga Stacia yayimba bulungi nenzijukira nengamba kati Stacia yali amalira kyobudde mbw agenda bweru akole omuntu alina talenti bwetyo serebo mu Uganda omuntu asobola okutuuza abantu wansi ne wajjola ne waggulu ne bajja nga gwetegekedde sigama ti mulimu ab'obwerere nti kikusaze batandika okuyingirira bwerere ogabye tiketi tiwaliwo okugaba tiketi naffe abamanyifu twalwana nnyo okuyingira in fact nze nasasula wuyo wamaliza otudde namaliriza ntudde na wansi omuntu ow'amaanyi nga gwe abantu baluza okufiiriddwa n'okufiirwa omuntu ow'amaanyi nga gwe ate nodde eri busime oli bweru ate omulimu gw'ofunye gwa mulimbo bangamba muno yali akebera mirambo ne mutoyi yalimu mbwe akebera obujja ne bagamba nti omwana kati nga gwafudde ali awo waluba luwanvu alina enviiri ntebe biki kwegamba natandika okukebera emirambo bayita bakabaaya babayita bakabaaya emulago be babikola bati ono omuntu serebu ate eri ate baali babimanyi andi kyekyo sigala eno gye bakumanyi eri ogenda kukolayo ki buli agenzeyo alemereddwa kasi ogenda nga serebu olina kuba eri obeera ate kibwa kati olwo ni mayinja mbuli yali asawa bikubeera by'abantu omuntu omuyimbi akakanya akagulu ke endulu neevuga naye luli baŋŋamba mbu akagulu teyakakankanya yakakankanya alina wayinza obutakakanka waliwo sheyazeeyo eyo wiponi ye nga wonaga omukazi alina ebbeere lirina kutambulira kungulu andi namungi w'abawagizi be bagamba kuno oba kazze kalwadde yakakankanya wabula ate kululu ku show yenyini nyini yali ku Serena kamulu omukazi yagenda n'amusiiga loobu okugulu kona nga kumuluma obadde ki abantu nga babovunanyizibwa oli serebu Uganda bw'oba nga olina ensobi gy'okozeemu Kongo oba odiriddemu noonya steps ndala kiwe n'okyokuyiga abayimbi abalika 1000 ne mufunayo ku busente mu music ne mutandika kugenda mu mabaala mu bulamu bwammwe bwa mabaala mube ng'abantu abainvestinze ba David Lutalo bainvestinze sente eryaddala tebaagala kwera ne kuli Sevens ennyanya ayina ennyanya ze oyo batainvestinze oyo ali mu zzaala banange oyo ali mu zzaala yennyini ali mu betting ewedde kafuna kano tekafuna okulima ennyanya oba ozanya oyo zzaala awedde emirimu kano kafuna leero zijja kukola sino nenda kuzigaana okukola ennyanya mu mwaka oba mu myaka 3 zisobola okukolamu omulundi gumu omuntu azitagetinze abafuna zatkuba target sikujja ndio obadde ki andi wogamba ndindo kati tuzisimbe n'abalala bagamba tuzisimbe ku musana nabo ne basimba ne zituuka nga nnyingi omufuna
actually farming eyo nze njagala kuwa kyakulabirako lumu nalimako ensujju ku half acre nenze tenakasero nenkola sente nga nnyingi nenzeyo nengana nempangisa n'ettaka nensimba kuyiika mukaaga nga nnyingi zonna zenateekamu neze nalinga seeko nezifiira natuko ozitunda nakasero nga bajigula nusu olwolu naye nga luli baali bazigula 15,000 nga ziri scarce munga yatta kati teyafuna kubuulirirwa singa yafuna mutunga era omuntu ayingirira okulima olina okuba nga weesibye bbiri ng'obala nnyo kati ono toyinza muzza mukulima omuntu omulimi agenda ofuna ssente ebintu ng'ebyo ennyaanya nsujju watermelon tolina kulima ku season entuufu nti season ebanga eggwako olimira when it is scarce that is when you get ogalegedde ebanga eggwako gwe ate simba okozesa kye bayita irrigation okufukirira kubanga enkuba bateriiyo ayina eriyo gyoditegeka ojja kufuna so abantu ng'abo abayimbi okwewala ebyo okugenda ebweru okuba ebyeyo nga mukaddiye batuuka eri babasiimuza ettooyi mutandika okudda mu mirambo nawulira waliwo Ssekamatembo alonda amagi musajja mukulu olonda amagi ku myaka 6 musobole mufube okulaba nga mupulaningira sente zino z'oba ofunye tolowooza nti n'ekyo ojja kufuna kubanga hiiti tejja kubeerawo oba kwagala leero bannayuganda ekya terajja kwagala naye bakwagaliddemu sente z'ofunye ozikozeemu ki niwe oba weekwate bano gula obutakataka bubeere n'obutabuzimbamu gula obutakataka buli mwaka lyegattako vali eyeyongerako ebigenda okutaasa mu maaso eyo abantu okusekerera nti gundi yali omuyimbi ow'amaanyi kati asazeewo agende ku kyeyo bw'oba oyinayo obutakataka eyo ate bano osasulako milioni 3 mpolampola ojja mpolampola omuyimbi so Stacy Mayanja tewali nsonga yali emutwala bweru kukola ku linnya lyalina yalaze nti akyali w'amaanyi Ronald Mayinja ebweru yali anonayo ki kale ye yali afunye depression era yabyereetera mbu atendi wa Museveni nakuba oluyimba bamunywesesa n'enjaye ejjinja mbu wa Museveni nyesimira bayayi bamugamba kuba ku kibaba ate avuddeyo agamba Museveni byansuubiza ono ayinza obutabimpa ate nadda mu nuupu bamwambaziza enkofiira egwamu ekoma muneya eri mutwe kati waawatuufu ate naye kennyini akolako n'ekisinde ekiki nakolako kugamba nga n'atagala ennyunga ezo byazikolera mu byabufuzi byatalinamu experience toli munnabyabufuzi iwe musician naye nga ensobi ezikozesa ensobi byabufuzi naye nga ekireeta ekyo pesa notandika okugenda ebweru osawo ebikomera by'abantu ng'olina erinnya bwerityo kivula bwe yakomawo infact Mayinja Paul y'omu ku bayimbi abaakikuba engulu nesaanikira Serena kivulu kya Stacy ne Catherine kusaasira baakuba Serena ino nange eyimiridde bonna so abayimbi mufube nnyo okwetegekera abantu bakyabaagala oba walina music wo mulungi nonkubadde ebyobufuzi birina engeri gye bya affectingamu ebyobufuzi bijja ku affectinga ng'otegese ku cricket off naye ku Serena wabeerayo ffe abategeera ffekka abanyumirwa endongo abamanyi music cricket off oyagala cricket off kati Stacy ategeke cricket off owulire emiranga naye Serena ebeeramu abantu abagala obulamu bwabwe abalina sente zaabwe nga bo baagala ssanyuka tebajja kugenda mu mabalabala tojja balaba mabaala tojja balaba bannamboole ebintu eby'obukakkamu nga teriyo mubbi eri teriyo banuupu teriyo baguuli manyanga bafuutu soja banuupu gye bali ninyamba bafuutu abanuupu ne fuutu soja byanjawulo abadde bakimanye ekyo fuutu soja yoona atalina kyalina niye ate abanuupu abalina ssente gye bali era bajja nabo kubanga ne Jofuleta yaliyo oyo wanuupu era n'asanyuka nnyo yebaza mukyala we Irene Namatovu alina byeyamubeererawo era namwebaza nnyo ate Irene Namatovu ate nayagala akaabi ate yayamba agenda okulaba atayagala akaaba linyaabadda n'obuza ku babiri ani yali nina okuyamba wayamba ate gwokaaba tiringa bano abagenda oguladuwetinga afunye diguli ayambadde ayike maama we amuludde mu kifuba ate n'akaaba nogamba onakuwadde nti ogifunye kiki so show yali nnungi yali successful abamawulire okuyingira lwali tutole twayingira luvannyuma ndoozi yagamba bwe binsala ate nnyingize bano abantu ab'obwereere wendaba bisaze nzigalawo bugazi tebiyingira niye labanga abantu bajjudde wansi nga batasegenda waggulu
n'agamba come in nemuyingira kati tukatupeweyo abantu nga 5 nga balaba omukazi kazi omumpi ono ng'atumanyidde nti abamawulire 5 lwakuba omu ku bayonoona show be bana abasaba baganda aligaweesa nesenga kulanama bagipamamu show yali enyuma nga tuwuliriza ennyimba ennungi oba ennyimba baziyiyaddye ezo zebayiiba simanyi negenda kulaba senga kulanama alina ennyimba ezo nendowooza nti awerekedde kwani yali abongera nendowooza nti oli aligaweesa awerekedde ani senga kulanama ngenda okulera aligaweesa agamba microphone kati yange nini ayimba olulwe ingamba eyo family naye yonna yatujjidde sente bazirina family yatujjidde sente bazirina tebayiza naye tebazigaba bazigaba abo gyeri gye baagala bazigaba eri gye baagala kati Stacy balina okuba nga bamuwa sente nnyingi nnyo okuyimba no yabasasula bajje bebamuwa ekyo tekitegeera kyetunyume nakyo bali goyiza okupesa kati bebamuwa sente bayimbe ng'abantu babagamba bagende bino olaba bino lwakuba twali mu badiplomat nga bali bavunanyizibwa naye era mwalimu abanywi b'enjaga abatonotono abagamba bagende abo nga gye bali oluvannyuma agenda okulaba ng'aswadde mwabyogeredde si geto asirika netuwuliriza ennyimba ze tutategeera ennyimba embi ng'omuntu azimba wa myaka 45 aze n'owa55 nebaga balina shomasa ngegenda kubeera ate ekyo kyekyabalaga waliwo enduulu yavuga kikyo kikulaga nti tutegeka oba totegeka no akalango bakayinza kuba kutya oluvannyuma lw'okwanamiriza Serena kusiyo ya sente bazirina kyopulaba bano okubakkiriza okuyimba basasula sente nnyingi nga Stacy yetayinza kubaganda bayimba ennyimba ezi omukyala 2 omwami etegeta buli luyimba balusasulira ugambe basasula sente empitirivu no babo bali mu era baali basalawo nnyo yatusanga ku mulyango nagamba amawulire bonna bonna bayingire nabeerako ne basasulira osenga kulama musobola okubeera nti ateeka okusasulira asasula oluvannyuma naye ayagala kuba bayingire buyingizi kubanga yamanya nti agenda kuyimba ayagala kayimba nga tetuliiyo era namuteekayo gyali ewange namuteekayo tingamba abantu kabalabe ebyeneena saabuteekayo ti nno njagala nnyo kubanga twayimba nti birungi nagamba ensi erabe ku bintu ebyenjawulo nti omuntu osobola okuva eno ne bakuyiiza ekiyimba kyoba gwe n'okyeyiiza n'ogamba nti ndo kati ngenze w'omuyimbi agenda okutegeka nimugamba ngenda kukuwa sente bwezi nange nja kuyimba nosanga nabo baali batuukiriza birooto byabwe omanyi abaagala no ebirooto bituukiriza mu myaka 5 ati babaako n'ebirooto byabwe amma bye baaloota ne bagamba tuliyimba mu Serena ng'ensi n'ensi ekuŋŋaana beba abantu abayimba ng'okuŋŋaanyiza abantu naye tebasobola kuleetayo wadde omulema ne bajja nabo bakozesa omukisa ko bakuŋŋaanyiza abantu n'oleeta senga kuladama ajja yimba oba tebinyumye oba binyumye ajja kuyimba kati akole ensobi ategeke ekirungi sente bazirina tebajja fiibwa anti alina okukola alubamu lonkiyo olwo oluyimba lwe wawulira olwanigambe olubalo lonkinga agenda swala nga wetwalaba straka ne sizamaani okukola embaga mwate mugambe muno embaga yakusasulira ate ekifo kyetulaba abantu bayinza okusinziira abantu engeri gye batwagala banajja bende Namboole nkulayira nabo benyini tebajja ku mbaga yaabwe esimu ate luli tekyaliwo tiktok tewalingawo tewali kulabisa olabe abantu bali batya obula okuba simu halo kiri kiti awo bali batya bameka kati layini tekuli halo red carpet tekuli yajja nabo tebajja nkulayirira so kale kulikayo ku Kenya media that was station for you bali balaba kuba Eagles bonna nga bazzeewo okukwatagana bagamba abamisa kye bagamba bagenda kukola kyati mbiera bidde nange bagala kuzzaawo ndooza Eagles production naye nze mukulaba okwange ensi yabavaako ekyo yakivaako ensonga lwaki batandise n'okuddiŋŋana nti twesonyiwe biki bakizudde nga corporation yeetaagisa kubanga luli eri waalingawo competition which was good competition nga bayi bavuganya nensawa nkupozinga awo mubadde mutuddemu ne mutunuulira nti essaawa zino tetulina band like ebyo bigurupu kimanya kina kuli mu production the new Eagles bigenda bigwawo mukibete wali ensi essaawa zino kibiina kikyogamba nti tukiina kikutta omuziki gwa Uganda kyovula abantu balina ennyonta nti omu ategeka namanya nti Stacy ategese misacha bano bagenda kujja bamuwerekere ajja kujja kwasalimya nebo mukibete bikyali kwasigaza Afrigo
wasigaza Afrigo nekyo olina okumanya luli wabangawo competition ne mu group mwenyini competition yali within the group kati ngeleeta abantu ngoli ayimba oluyimba nga lukoona munne mu group by the way bayombanga no abeerako ow'amaanyi yaggala show nti aluna kitoke yalina ennyimba kati ezikuba yajjanga kabejja okuggala show nga goba kyovala bamisa kyayagala point nti luli twali tunenengana mu gurupu nga tulwanagana naye olw'ensonga nti no buli omu yatuuka gy'alaga tiwali feri buli omu yatuukayo kati wali nsonga etuwalanya ate bwabangawo n'olutalo lwa leka tofulumya leka nfulumya ennyimba tofulumya leka nsooke nfulumya olwange abwani yamugambye afu nze nina oluyimba lwe nnawulirako lumu ku show omukyala yali alusumulula Doreen Mutiibwa abasajja batulinga toyi lwani oluyimbo sente nawozisula mu toyi bazi lwani siwa katheri kusasira waliwo oluyimba lwe yayimba waliwo oluyimba ayina oluyimba lwe yayimba naye nga yasooka odduyimba yali Doreen Mutiibwa nga tuli ku show bagita Sane Hall mabege Namasube eyo kati wayitawo wiiki emu ngenda olaba katheri alufulumizza ninga akireka yamuwadde akasente olwokuba yalinamu ku ssente n'agula oluyimba naye mbadde ŋŋamba competition ye yalinga mu bibiina kyobola tuwulira emboozi ezaba mu bali abakolera abamaidi baabwe nga baga ono yaloganga oli ono yakola nadda ku TV yali maidi naga ono yaloganga oli ono yakolaganga bino yakolanga biri bwati ne bwati bivaayo nti eddogo lyalingawo buli ki olwa competition naye yali maidi yaddala naye akyogera yennyini agamba yali mukozi kati bivaayo olw'okubanga luli waliwo competition mu bibiina naye kati competition y'ebibiina yavaawo kyobola kati omuyimbi atuula n'agamba nzize mu luzungu tewakyali competition luli oli ng'akuba olimba olumuvuma naye n'amuddamu mu luganda tewakyali amuvuganya kati competition eri vibrant yagenda evaawo kati buli omu afokasinga on the future nti kati njagala genda international oli bali tebalowooza ku kintu ekyo nga bali kubanga market yali emala Ugandans love yali nyingi gye balinga abannayuganda nga bagala nnyo beef eyavaawo naye bagala kuzaawo Eagles production. I don't think it will work as they expect. Tegenda kukola nga we kyali. Olaba ne gundi bawaawanya buli kadde. Buluthiri buli kadde babira mu kuwaawa. Bajja. Naye ogonora banga besika. Nga baba wayogera ekiri negative kuba tebikyasobola kudda wensi ya moving on. Tukite. Kati abantu kye baagala ndoza baboga mu music yenyondo bakadde. Abantu bakadde. N'abayimbi nyingi bakadde. Babera mu kulabirira bandi. Bazadde. Jukira abayimbi abo. Ekyakolanga competition ennyo n'abasajja abakazi abo abayimbi ng'oli agenda stage agenda okwagala ono n'oli nagaya n'amwagala. Kuba emyaka mito. Nga bavayo oluyimba nga luli ku musajja oyo gwe bayagadde bombi. Tulaba oli yayimba oli spare tire ono yali abamuyitani Sophie nga waliwo ebyekisirusiru bingi yabeeranga ebiseera ate nga bikola naye kati bigenda bivaawo kati omwana agamba nze njagala musajja mufumbo and that is me nawe nga musajja yefumbo nga bina byayagala nga byokufumbira tabiriiko ayagala abasajja bagenda mu service nga manyi nti eno Monday nino ono Tuesday waliwo ono Thursday waliwo ono kati gwe kola ensobi ogendeyo leero nga sigwayino takugulira ensi yagende yononeka. All right, Kali, thank you so much. Tukomewo eno weekend ebadde jjude ebyobufuzi bingi but ensonga yeetise wiiki yonna kuvanga tuva mu wiiki eri paka kati yensonga ya EPS efuse EPS ekigwayo nti express penalty system ebadde okubeera nti obeera ovuga bwoti oli ku luguudo kilomita zina kuba 30 km per hour gwe n'ogenda n'oyisaamu ne bw'obadde oyisaamu 2 ng'ekyuma kyo kigambirawo tukutti ate nga ekirala ekibadde kisinga okumekinga ensonga okutabuka kyekyokuba ndi bwe bakuba ekipapula kya mitwalo 3 wewayitawo 72 hours baddamu ne bakuteekako 50%. Ezegeza bwe baba bakuba ekipapula kya mitwalo 3 bw'oyuzaamu 3 giba 15 kitegeeza obeera olina sasula 45. Kati ng'omuntu asobola oyita ku luguudo lwe lumu ne bamukuba amagenda n'amadda sembera yabadde etabuse in fact nalabyeko ne piki gye baakubye ekipapula kya migga 3 ziringa nnya ze baakubye waliwo gye baakubye ekipapula kya kugaye baakubye piki ekipapula kya mitwalo 3 kati mu kifo gavumenti mu kifo ky'oku ayinda gamandi kifo ky'oku gavumenti noba tutandikira obukeja ako buntu kasigalemu ako buntu kasigalemu
nebaza mukama nti abasajja abatudde ku sente nekuli ajjidde ku boda nekuli azatambuza bigere bonna bapaakinze mu Kenya media mufunze nzo omukubawagira ebipapula ebyokujja enkola ya penalty express penalty EPS enkola erina engeri gyekakkanyamu abadriver abamalala ne bakkakkana obubenje bujja kuba bukendedde empisa zijja kuba ku luguudo otunulira Ntebe Road essaawa zino emabegaawo webadde nga etwala abagole abeereere nga tekuliiko kimama tekuliimu kuvugira ku pavement tekuliimu kuyisa obukakamu obuli ku Ntebe Road waba mukazi owasa muwase naye sisitimu eyo ate yagiddemu obubbi nungi nnyo kubanga ensi ekula buli nsi ezaakula ekyo kyekiriyo era nagambanga nti gavumenti yaffe erimu abantu abateegomba bo tebatambulako nibo babanga bakopyeyo ebyo ate bagendere ddala ku mitendera kye bakoppa kyennyini kye baba baleeta oba sira kindi bakakkanyeemuko kubanga eno kipya naye engeri gyekibadde kikola kibaddemu bubbi bwereere era obadde ogenda kulaba nga abantu emmotoka z'abantu bazitwala butwazi nti emmotoka ya miliyoni mmeka ya miliyoni 15 erina ebipapula bya mmeka bya miliyoni 2 abatukubanja nayo 15 kubanga bagenda gitundira mu mateeka balangirire nti eno polisi emmotoka wegikwata n'otagijjayo waliwo ekiseera ekituuka nebagiteekako optioning otugisa katale kiba kya mu mateeka kooti biki kooti egambe kati boloka yevaluinga la sente Kenya jangu wagigule njigula 12 tukibanja mmeka 2 ndimugende mukwate Abbas atwongereyo 8 gavumenti tejja kukola kyekibadde kigenda okujja emmoloka za layisi ebipapula biwera ku speed bagamba speed kilomita bagamba speed bakuba penalty okuva ku 200 paka ku 6 teri yavayo n'agamba nti bankubye ekyabiri bonna kyankaaga kiregeza ebigendererwa byammwe bibadde byakubba bunnansi era kyovala ba social media nnungi twawoganya abantu bawoganye ne babayita ne ku TV emu ne bagana okulabikako olw'ensonga answers tebazirina oyo gobadde agenda babuuza oyo wabbalometa mumita kungu eyabuuza leyini nayagala okukabira mu studio omusoyisi bamusoyasoya nayagala okukabira mu studio oyo yabadde agenda babuuza ebibuuzo nga tebalina ansa gamba ne kungu ayina emmotoka kubanga yabadde ajja babuuza nti owaayi lwaki ziba sipiidi 3 kuva ddi nsi ki ekirimu ekyo ndala sipiidi 3 tezirina ovugibwa ekyokubiri lwaki temukubako ku kipapula kya mitwalo 2 lwaki mukuba byankaaga byokka bodaboda emitwalo 3 boda bagikubya 3 kiba kirungi kubanga nange nze omu kubagamba bodaboda ze zisinga okuleeta obubenje mu Kampala mu naye ti boda okimanyi nti nno n'emmita za boda tezibala kizibu nnyo sanga piki nga bw'oba ovuga nti ekubalira sipiidi gy'oliko pa eba ekyali mpya tekola wikyegi nekifu olwetya era bali bagenda babuuza abo abasajja nti ngawe mwasomesezzaawa abantu abo nga muleese ekintu ekyo misomo ki gye mwategese eri nti abatakisi mukuŋŋaane tubasomese nga naye ku TV woosomesa ne ku radio boosomesa obulango na byonna ngawe mwasomesezzaawa batuleetera fines ne tuziraba ku social media omuwendo bagubagamba ne ziteekebwa mu nkola essaawa eyo omanye otya waliwo abataaziraba nga babitegereddeawo kuku era gaffe abatunzi b'emmotoka mutuleseewa ffe abatunzi kawedde mudda kitegeeza muli mugoba abatunzi ba mmotoka mu bizinesi ennaku kyakola bbanga yadde wiiki emu kyakoledde wiiki nga 2 abantu abatunzi tezaweze kyatandika last week because I had traveled kakubulire I had traveled to Mityana nensangayo munnakyalo wange Mityana that was last week but when I think when ajano nandaga nga bamukubye emitwalo 6 nga avuga ku Entebbe Road kati wiki zibadde zigenda wera buwezi zibadde zigenda wera tukyali mu wiki nze neewuunya nanga bankubye emitwalo 6 naye zigenda kugwako mu nnaku 3 anengeze enkago bero ino zisasula mbwa ne muga bazikubidako ine kifaananyi kino bankubidde Entebbe ku bitaala wowaita 72 hours oba osasula 9 waliwo abadde batali social media kibadde kwa kirulo kibadde kya mwezi ndibakuwa epapula kya mitwalo 4 ekyobutalina mipiira kibadde kyena uguma guyitawo omwezi gikongerako 50% ebiri negiba mukaaga ebiri giba mukaaga ekibadde ne ku luno bakikoze 72 hours kitegeeza
nti enkola yaabwe ey'okuleeta bakita EPS tebadde yakutereeza Kampala aba Uganda ebadde ya ssente kyekiri emabega waakyo ku nkola gye mubadde mukolamu eyo wekintu kyekitulaga nti tebadde yakutereeza kubanga nze najaniriza nnyo kubanga ntambuddeko ku nsi nindaba nga kiyina engeri gye abantu gye balina empisa nga tewaliwo muntu n'omu omuntu n'avuga sipiidi entuufu nga tewaliwo wa traffic aliwo wabula kamera gyatya nengamba kiryose nekijja mu Uganda naye ate mmwe ne mukyongeramu system nga yakubba okusinziira ku nkola gye kibadde kikolamu temusomesezza abantu kati katugende kufa abatunzi b'emmotoka ntunda emmotoka ya milioni 15 oli nalitako milioni 10 netubugamba genda vuga genda emmotoka eyo esigala mu mannya gange kubanga abatamazeeyo kati wagenda ku kkuba ne bamukuba ekipapula email nze funa email nze gwego bagamba kati oli yavuga tuvola basobola okuba ebipapula 4 olunaku agenda entebe n'afulirako ebipapula 2 n'amadda 2 byebina okakananga milioni 2.4 yetamanyi nze wemba simukubidde essimu kunoonya ssimu ya nga nasasula mu 72 hours bwe mba sinoonyeza essimu ye kumuyamba ne mukubira asobola okukola mu wiiki emu asobola okufuna ebipapula ebiweza milioni 15 mu wiiki mubanja 5 toko mubanja mmeka 5 kitegeeza bw'anaamalayo milioni 5 nze sijja muwa bwe kibanga sisi mwe bagamba nti bagenda gitereeza nga sente ziva ku akaunti yange automatic zigende mu police ku akaunti ya police kitegeeza sinza muwa transfer anomalo kuwa milioni ayino kuwa ziri sente ze yakuba bifaini bye byeyayi ziveeko yokebwe transfer abataguze motoka 2 omulundi gumu abaguze motoka 2 nenga ni abafunyemu police bwe kibanga police yegenda ofuna ng'engambo wenzifulira just allegation sina bukakafu nti omuntu eyalese system afuna 80%. Government ba police Uganda nefuna 20%. Kitegeeza nti tuli basiru nnyo kubawo nnyawo tuba basiru nnyo nakufula ya parliament nze nakyaniriza echenga bayasene nakyaniriza na allegation yegenda ofuna ekigagawazizza Dubai biri ebintu ebi mafuta nezo fine fine ziri ku kubo zonna zigenda mu government kirikiza government ebesobola okuplanningira eggwanga eribanga buli kimuli kifuna sente ziwanga zigenda mu mikono mituufu nigwo ogamba nti omugwira yagenda zitwala 80% abakola endagaano eyo baali bategeera bulungi abagikola n'oyo agenda okukola epapula kubanga nteebereza kiteebereze bwe kibanga ddala kituufu kitegeeza nti beekobaana n'ono ne bamugamba wano tulage 50 tulage 80 naye ng'ofuna 40 tugaza 40 kitegeeza tezigenda mu nsawo ya gavumenti zigenda mu akakundi kokka akakola agreement eyo ngeno Munnayuganda amaziga ga Museveni engeri gye kiyimiriddemu addemu yekkaanye nnyo endagaano ezo tubanga Uganda yefunamu nga Uganda genda funamu emirundi ebiri efunamu source of income ne ku nguudo empisa z'oku nguudo okutereeza eyo system ekola bugenda kukola buti bugenda kufuuka lufu ng'olabira ddala akakoze akabenje ye atategeera ddala genda mbitala nga bitandika olweri n'oyitamu bajja kukuba ekipapula era n'ayitamu era n'akiyitamu oluusi emmoloka oluusi tolanyi n'okukwazika emmoloka nakwo kugenda kukoma ennyo bannaye okwazika emmotoka kugenda kukoma olw'ensonga ono gwoyazisiye tamanyi bulumi bwogenda kuyitamu yetajala kumanya nti bakuba ekipapula kubanga message ejja kunnannyini mmotoka amannya gwesoma so government nga we mwayimirizza ekintu kino mutereeze ebintu ebisingako naddala ffe eri abatunzi b'emmotoka nti emmotoka eyo teriyo mugagga mutunzi w'emmotoka abagagga bawulira bananyi bibanja basula motozi ba success abafunye milioni 3 kukka wansi mu wiiki emu zifayini ezakubiddwa naye ng'abantu abazikubiddwa size emmotoka zaalina essaawa eyo wabula abazigula ezikyali mu mannya gaabwe ate mu ntandikwa era na complaininga nga okujja buzi message fine ya municipal wageti ate Dubai siwe kiba bakuwa ensonga ne kati kyatereezeddwa ekyo system egende batekawo offense gyokoze omusango emmotoka bagikuba ekifaananyi kibako enamba y'emmotoka essaawa wogikubidde oluguudo buli kimu ne kijjirako which is okay ne mutereeze fine ezo eziba zikubiddwa zigende direct ku mmotoka nze nsobola ofuna message nizigende direct ku mmotoka wabula sibye mugamba nti no system mugenda gitereeza musime kati
account yange nga police ezijjako automatically waliwo kiri naye bwero enjawulo ekikirimu ndi ziri companies there is a taxi okujja sente ku direct and ziri companies ezi owninga taxi mu Dubai si bantu kinnomu nga wana Uganda tosobola kuteekawo taxi yo nga bugwo muntu olina kubeera under a company erina okubanga buli kimu amateeka egamanyi nga yakkiriza buli kimu ndi taxi yo webeerako kubonekola omusango fine bwejja yo company yesete baba bajazijjako omulundi gumu ng'omwezi guweddeko automatically kati yo gwavuga bakutegeerezaawo nti waayo tojja nnyo jukira aba taxi bakozesa commission sigamba nti buli mwezi ofuna milioni 3 ofuna okusinziira ku zookoze buli muntu gw'otuto inako kwotwala kati bw'ofuna fine bwezi tyo nga 3 bagamba nti bakubanja milioni 2 fine zookoze mu mwezi tugenza okulaba wano omusala gw'ofunye ofunye 2.7 ate bakubanja 2 tebakuggyako 2 mulundi gumu yo nga kampani ye ina katono ke kujjako ejange ekutoolako kitegeeza ogenda kukolera kampani eyo paka kufaako esigala ekubanja okalegedde kati nabano kyebaagala okutandika ekyo nebeera bidenti eno sisi bitanda bateerera bulungi emmotoka ngitunze esigadde manya gange bweyagala sente zijja kunze kitegeeza amangenda ginoonya ngikwate oluusi ebipapula byemwaka mukuba bisukka sente zennamukolaki zimubanja emmotoka yavalu yaayo kati taxi oziraba teriyo taxi eyina bipapula bikawa milioni 2 era taxi eriko milioni 2 no nazo gitunda gambirawo eriko milioni 2 zokka n'akateeka kwabo eriko milioni 2 zokka zibeera milioni 8 10 ebipapula gwefuna app yabera kuba tekyakola okuva byatandika biri penalties ne app anti embeera weyatabuse jogera abantu bana bongera nnyo otandika okulaba taxi ogiteekemu ogenda kulaba omulidi milioni 5 milioni 6 12 15 kubanga abazivuga sizaabwe kyobolaba ekikonde kivuga nnyo ekikonde kyobolaba nti kivuga nnyo buli wali esobola kyesigala ku kkubo eri mu milioni 8 tebagikwata nti eparkings nezeyongerako kati ono yavuga yakola kintu kidogo anti buli wadda ninanyini yafiirwa kubanga bw'oba ogenda ogitunda bagamba tujja fenga basanke galo nja kunsanga ali kusula moto taxi nga njikeberaga njalo mu office tuwandiike olumala okuwandika bena tuwandika tugamba tunoonya buli kimu ekirikwata ku motoka caveat polisi agibanjako multiplex byonna ogenda okulaba nga muluko ojingamba ya milioni 12 kuliko ebipapula bya milioni 8 papula ya milioni 8 babuloka abakulese baagalayo ku 5 fe tukulabidde bu Kenya ani gutosobodde kwereeta okyali mu buloka bya buloka bakulera bazze bakulayiza nti fe tutwalirewo omuguzi genda kuba mitwala twagala olaba odayo ne 3 ekitundu nenge yabikuleetera omumanyi ye driver oyo ekyaleeta ebipapula ebyo okukula obimanyi mateeka butakola mu Uganda nti emmotoka nfujja okubeerako milioni 2 poliisi egikwate ogambe nti okuvayo emalasasula basigala bafuja kikonde buli wadda nebeera ku kkubo ndinako n'ofisa yennyini agikewa najja naga kinaawo neyetumbula nagamba okusinziira ku biriko obukadde 8 otafa mitwalo 2 sikuta omwera ddala ena n'omugana n'enkyanja yitawa Buganya labayo nga sinadda wa one Michael nina ebintu bye nalabye ebyabadde byemulugunyizibwa ku system eno badde bagamba nti automation yabadde fake as in camera zino ebyadda zadde tezina kozichemayo baba bakozesa bugumu bayina system bwekola nemanyange motoka eri wala nti eri ku speed nene bweti bagamba nti ekintu kyabadde manual tekyabadde automated nga just oli aberawo nagamba alabika ali mu asatu obo kitegeera egundi eyo yabadde monitor yanoonyereza kitebereza okubanga olwali system nti obwedda tekyabadde automatic kati bakikyushina kubeera automatic nti kyuma automatic ekirala kusoma kwa budget minister wa finance yagambye kino tekigenda vaawo yabagamba ekintu kyawummudde buki buwummuzi n'agamba nti ku sente ze yalabye ezisobola okubanga zikolebwa
ekyo temusuubira bannayuganda nange nkyogera kibeerewo kubanga ndi muvuzi wa mmotoka naye balongoose okiraba toyinza gamba nti nomugenda avuga speedi 3 ku ntebe road balala bakirigamba abantu 8 ku 10 kati omuntu agenda e Masaka avuge speedi 6 olaba kijja gamba wano ate wabawo bitundu Masaka bayinza oba bagenda jiwa 5 teriyo bwe bagamba teriyo mu nsi kye bagamba muno luguudo okuva e Kampala paka Masaka speedi kiba kitundu ndi mu tawuni otuuka mu tawuni n'okukakwana bw'otuuka wano 8 era nga gusiga kweziri omuntu aleme kola nsobi nga takirabye nego wakasanga mmeka ate bagamba mbala abafunamu ennyo tebalina kye baataddemu gavumenti yebikola bo baso kakati ekisooka kampani eyo eri mu system ya EPS eviira ddala Russia naye bw'oginoonya erina n'existence terabika teriiwo ekirala njagala gattakaawo mu bibadde bitambula wiiki eno bagamba waliwo obuwayiro bubiri obwabadde bwogerebwako mu traffic laws n'ebisigadde ne constitution naye obuwayiro obwo mu mazima bubadde ne w'obunoonya badde bakootinga ba 10 simanya 11.9 something siri certain naye obuwayiro mu mazima amatuufu bwabadde obuwayiro buli nani existent badde boogera obuwayiro naye nga ne mu mateeka tebuliyo boogerako kati nga olaba kampani weetaliiyo ne woogera n'oginoonya kubanga egamba eva Russia naye ekitebe kyayo kiri Ukraine oba ensi zitakwatagana okiwulira ensi zitakwatagana kampani ne woginoonya waneno terina wadde office yogamba nti eno ye office yaayo kwegamba bannayuganda batubba nnyo olw'okubanga tuli basiru ate nga tekiri ku bannayuganda ffe ng'abantu kibeerala ku mukulembeze wa ggwanga ne bakulembera nabo abatufuga tebalumirirwa bantu be bakulembera nti kati gwe oba minisita oba diirani oba mafiya ki eyakutula ddiiru n'abasajja abo gwe n'osalawo eggwanga lifune 20% naye kati kampani etwale 80%. Kati gwe lino omwezi gwe bawadde guggweko ojja kulaba nga ate sente y'omuwi w'omusolo egenda kukozesebwa okusasula nannyini nanti oli baba balina omusasula kubanga afiiriddwa sente no omusasula zino zaafiiriddwa omwezi omulamba as they are discussing they have to give him money kuba bagamba cameras ezikola ebyo yateekamu sente ze walaba badde bagenda bateeka kamera buli wamu mu kibuga muno era abantu bali bakiyombako buli wamu waliwo kamera waliwo ebitaala buli wamu ataddewo ebitaala batagetinga sente kati singa omukulembeze eggwanga abadde ayamba abantu nga ye bwagamba yandibadde ayita minisita yasayininga ddiiru eyo oyo atwalibwa eruzira toyinza kubanga ogenda kujja sente mu bannayuganda ezenkaniddeawo naye nga eggwanga lifunako 20% ku miliyoni emu giba mitwalo 200 esegezo oli abatwala kinana akunumbe n'ekinaana obukadde 10 abatwala obukadde 8 gwe bubiri nga yine kampani ogaba akawumbi kamu atwala obukadde 8 gwe n'otwala 2 nga ne kampani egenda okukola ekyo temanyikiddwa nnyo kiri awo yengeri gye batubbamu ffe nga bannayuganda naye olw'okubanga abasinga oba abandi badde batwogerera baba bakifunamu emisaamuwe nti ebintu bisigala bivundireyo ku mabbali gwe muwi w'omusolo nawe munnayuganda n'osigala ng'onyigirizibwa kati ekirala kye sitamanyi sisitimu eyo egenda kukola ku buli munnayuganda kubanga tubadde tuzze mu mazima abafunye epapula ebyo bokka si be badde badduka speedi ku Entebbe Road bokka nga tubadde tuzze mu mazima nti oba waliwo elimination system nti waliwo betugenda okujjamu ti gwe bw'onajja ng'oligamba n'ogu bwe banalaba ali kamera nga balaba n'amanya gereese gwe nga bakisirikira because there is a possibility nze nja kuwa ekyokulabirako ku Northern Bypass wano nina omuntu wange yafunirawo accident baatomera emmotoka ye naye ne bamumenya amagulu ne tugenda ku poliisi enateete ne batugamba kamera tekola nembako gwe na reaching out omulala naŋŋamba kubira ono agenda kukuyamba ne tukubira omwami ng'alimbale yava nateete naŋŋamba mu butuufu wengoberera kamera zino ziraga movement y'emmotoka n'engeri gye yabadde etambulamu eyiyo naye accident we yabeereddewo tekiraga nga n'ekifaananyi ekiri instant ekiringa kyewandikisa still picture ekiraga still photo nga kiraga double indicators okazokeza naye nga bagamba kamera yabikutte
yavudde nateete eri direct mu mmotoka bagamba yo teyasobola kukwata kintu ekyo ne tubala spina gawo bango badde ovuga ova ebusega okutuuka ennambula otukira dakiika mmeka ne mugamba omusajja naŋŋamba my brother one thing I'm going to advise you is byesonyiwe kubanga ebintu babisanguddemu mu system lyeryo eggwanga lye tulimu kati bijja kubeerawo nga bajja kunoonya nti ono tawagira gavumenti bakikube nti ono tetumanyi bwagwa bakikube naye bagambe ono muntu waffe ono Bukenya waffe ono Bukenya waffe atuwolereza nnyo ekyo bakituulire bagambe nti ono yali awusigaalo waffe nnyo bakituulire ono mwana wa minisita bakituulire engeri gyokozeemu ensobi nti obadde oleesa bulungi kubanga bagambye emmoloka eza gavumenti eziriko ennamba emmyufu zibadde zivuga nga wezaagala era zo zibadde ziyisanga zino bano abagole zibadde ziyisanga abagole ezo zo zoba oyogerako naye zino zogamba nti nasinyano munyankole sinyano muki olaba baeliminating ya gavumenti afuta kipapula kati olugwe yiyo tukimanyi bulungi waliwo abalina emmotoka wano mu Uganda nga yagifuna n'ateekako budesi number plate naye nga terina registered okimanyi nti gyekiri zidoni ezikwata abantu zirina number plates naye nga si number plates entuufu bajja kudda ku motoka yaffe dda batuukeko number plate eyo zijja kuba ziyitawo eggwanga lyaffe terinatuuka ku mutendera buteekesa mu mateeka bintu ebyo tukkirize tukyali mabega nnyo enguudo zokka kati tulina watadde ka video mu gurupu yaffe ababodaboda nga balinda naye olabye omuwendo osimanyi Bukenya oba olabye ka video ako omuwendo gw'ababoda ababadde omanyi kiva kuki babadde bangi omanyi kiva kuki basiba movement y'abantu olw'okubanga omukulembeze agenda kujja kati wabanga agenda kukosa northern bypass basiba abava empererwe ne babasiba ne basiba bava ekyo buli mukozesa wa luguudo ino wanga yali ache ne basiba bava bonna ne babasiba kati mu rush hour olinde bavuga speed ya 3 ddala titukyayina ebirumira bingi nnyo nga bivira ddala ku bukulembeze nti mu kaseera kano singa omukulembeze abadde wa kutambula ng'ayagala n'ekonomi yaffe esigale ng'erwaninga smoothly singa takyatawanya abantu kubayimiriza ku nguudo tumwagala nnyo nga wagamba singa atuyitamu buyise dakiika 10 n'ayitawo ne basiba essaawa namba oba emu basiba essaawa namba oba emu ate abayita mu bantu be teriyo muntu atalina opposition olaba ne Yesu yalina opposition tumwagala nnyo afuna 80% ne Yesu bamwagala nnyo ekyamutasimiko ati babagala mulaka kula tumuwuubireko tugaye president mulinda ave naye atambule speed ya 3 gye bagamba kati olaba olwokuba tukyalina ebirumira ng'ebyo omuntu bamutwala mu ddwaliro omanyi bw'aba ayitawo ne ambulance bazisiba yayise bamugamba tojjayo omutwe mbu abantu banjagala noninagoja omanyi nti ne ambulance bazisiba ekyo sisuubira nti kijja kusoboka kati system gye baleeta tukyalina ebirumira nti tekigenda kusoboka president agenda yitawo yesinga okuweebwa ekitiibwa president kati kankuwa ekyokulabirako bwe basiba ekkubo kaŋŋambe basibye eryekaleerwe katugeze kaleerwe ne zikwata kuva kaleerwe paka eno waggulu emulago ambulance egenda yitawo nga wonna wakutte neziyita waggulu bazisiba ezibadde wano ne bazisiba ekkubo libeera sibe egenda yitawa awatali wanuwe kati ebirumira bikyali bingi mu ggwanga lyaffe kubanga nze nkirabyeko mu ggwanga lyaffe nti kati webasiba emotoka kambe ekkubo libadde limu bwe riti kati kalina ekyennamuŋŋoona webasiba ezibadde zijja layini eyokubiri ekoba neyokusatu okimanyi ekyo ambulance egenda yitawa tukyalina enguudo nfunda tukyalina omukulembeze asiba abantu essaawa namba oba ssaawa 2 n'abasiba ku kkubo olw'okuba agenda kuyitawo nti weba kuteera oba oyangu ogenda otuke badde ogenda okukola okitegeera nti wetunaba tukyalina ebirumira omanyine gyayita atambulire mu helikopita atambulire mu helikopita atambulire mu helikopita ave nakasero paka lero kopita temukugamba musende z'omusolo era bagala mukuba target kubeera bwogezesa ojja kulaba nga zakozesa mu helikopita evudde nakasero n'okudda Entebbe kumpi ze zimu za Spain oyo muleke bajja basiba katuyina ye tuyina mukyala we naye yaggala ekkubo tuyina n'omutabani nga baggala ekkubo osuubira otya nti system eyo egenda kukola n'olwekyo balina osooka okwetereeza bagambe nti kati president olwokuba twagala tukunganye bantu ssente omulasha nanyini system kafune 20% eggwanga lifune 80%.
tuteekewo ssente nga zitegeerekeka ekinene nnyo mitwalo 2 okitegeera abamenye etteeka ekyokusatu enguudo zitereezebwe zigaziyizibwe zitereezebwe ekyokuna tugambe nti etteeka ligenda kubeera applicable ku buli munnayuganda so sigamba nti liri selective okitegeera ekireeta obuzibu kuba na selective law nti likolako ono teligenda kukola ku ye kuba buli acomplainize obanga olaba sibe bantu betumanyi nti bokka bavuga emotoka ku speed bangi bazivuga naye olwokuba some people untouchable terikoze alright thank you so nane yangayo tagenda kudda ntebe nga tebanabijja onaga sigenda yerabidde nti batandikidde entebe olwo bakikubidde emulago bagenda batandika kati kigeze emotoka agenda gitunga kola bukozi bwoti ukimala otutereera bagamba nti speedi nkaaga waliwo abaana bakoze app waliwo app gye nalabye ku X bakoze app egenda okubanga ogisa mu simu yo nekubuulira nti mu kilomita nga ziizo wetudda waliwo akantu abaana bakakoze era woba ovuga kakulaga redi nti kati nno wootuuse weeberere mu maaso wali tugenda gye ate abamu bakagezesiza kukalabika kajja kukola so bayiya abaana nabo bakola kibayiya awa from that week eno yeyabadde ya budget yasomeddwa trillions 7.2 ebintu bingi ebyabaddewo wobanga wabadde ogoberera wabula kigambibwa nti budget eno ebitundu 6 woba wetegereza birabika nga zisente zonna zigenda kuvaawa wano ate era mukadde kekamu egenda kutunuulira nnyo okuba nti no basasula ebbanja wano nawali wabula munnayuganda kyalina okumanya mu kyo sente ezisinga zirina kuva mu ye okusinziira ku budget simanyi oba wagobereddeko ntandike naawe dakikemu 2-3 okusasula amabanja tusooke twebuuze amabanja gakola ki ekirabika kuba naye tubuulira nti oluguudo nga express ayo lwemumanyi kati lwelimu ku nguudo ezisinga okukola ssente mu Uganda ate nga lwali lwa bbeeyi tebakyatuwa update za ssente zebakuŋŋaanya baatuwako ndowooza emyezi 2 ne bagala tukuŋŋaanyiza billions bwe ziti ne bakivaako nti munnayuganda asasula amabanja naye nga abuuza nekizikoze nga takola ki takiraba ekyokubiri bajeti eyo figures bazituwa naye ojja kwesanga nga ssente ezisinga zigwera mu nsawo z'abantu abali mu buyinza ate nga teziyambye bannayuganda n'olwekyo uganda akyagoberera ebintu ebyo ndabanga obanga ali mu muzannyo tebitugasa kuba abasajja bakola ebintu byabwe nga wompadde highlights tebikyatuyamba paka nga tufunye obukulembeze obugenda okugasa omuntu wa bulijjo abantu abali mu buyinza buli kye bakola ojja kwesanga nga batunuulira percentage kali ngambe bagamba nti kati 100% akikola oba ministry ekiyiso ojja kwesanga etunuulidde nti 70% yange bannansi mbadde zaako 30 ojja kulaba enguudo nyingi basala bakolera enguudo naye zonna ze basalawo okukola bazikola mulembeze yagamba nti yenguudo ku lunaku lwe baadde basoma budget yagamba nti yenguudo zadayitako kazibe zattaka abadde alabanga nnungi bakola enguudo mu ngeri y'akasobo kati obanga omanyi ekkubo ly'ekira balitandika mwaka guwedde kira Najera road balitandika mwaka guwedde wenjogerera bakatuuka butuusi giwatule mu kolokota gye basooka okukolokota aganyagazeemu dda waafudde amazzi gabomola dda nti bakola gadibenga lye at the end of the day agamba nze akifunamu era nze akikola ne bakola omulimu gwabwe gwa kasoobo enfuufu n'ebakuba kati gye basooka okukola gazzeemu gafudde amakubo nti balina okuddamu ate basipendinga okuddamu okukolokota so singa baali bakola omulimu ne bagala tukutte lino kkubo katulimalirize ne movement y'abantu ekyankana lwakubanga of the slow process of the government of the people in leadership bakola ebintu nga bakola omuganda kyayitaga dibengalye abaganda bagamba ka bukulu awoomya ttooke naye nga tabana mugaso guli awo gw'amaanyi kati tulina omukulembeze is aged talina kyamanyi kubigenda mu maaso tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga yasindika abantu simanyi oba abeesiga oba tabeesiga naye bye bakola gadibengalye singa baali serious twandibadde tusiima so for me budget gwafuuka mukolo nga mikolo gya NRM wogimanyi era ojja kwesanga yabadde eyo n'abaako byayogera nga attacking opposition naye nga tekiyamba Kenya media omusajja ga nti budget tekyayina makulu n'okuba nti ogiwuliza oba kiddala ekyo kiyinza kubanga kituufu budget eyina amakulu mangi nnyo era teriyo ggwanga litambula nga teriyina budget
budget etambulira ne mu maka gaffe nokola budget ey'olunaku nowagate sijja zisaasaanya ezo mulimba tetwazibazi so budget erina amakulu lwakuba nti nno mu Uganda abantu bangi tebali informed tebamanyira kumanya nti budget yasomeddwa mulimu abatakimanyi nina eyansanze ku TV nangamba nti budget yaleero nangamba byannema n'okutegeera byamulema okutegeera tamanyi budget byebiki nzikiriza nkubuuze era bikola ddi nzikiriza katono nkubuuze kiki bayogera ku byobulamu sente mekazi bagoteka mu byobulamu bweyawulira biwuliriza byonna byonna tuba mu kuyiriba naye nga nawulirizaako ki amazima gali nti ensi yaffe yayonooneka abantu gavumenti tebakyagiwa nnyo abobulamu bafunye 5 point something ate security nefuna 9.9 trillion abantu babivaako yes because nalabe gundi baade na 9.9 security so wetwetaaga President Museveni alongooseemu oba muhoozi nga azze walirongoosa kubanga yaddako nti twagala ku mulembe gwa muhoozi budget eno okubeera mu value kubanga kati baminisita bonna abasinga beesunga budget egera fuluma budget egera fuluma bali mu kwesunga ezitali zaabwe ne bw'obanja ziyina kubeera za ggwanga kolera ggwanga naye beesunga lwaki weesunga ezitali zizo ku budget balina nawe bagamba ni minisita anaafunanga zino olina ne bw'obanja akugamba linda budget yefulume nogamba wulira mu Uganda kyekirimu kati President Museveni kyeki kyamulemye okukola ki okutegeera kutereezaamu awo so kyandibadde kitya ndi budget yandibadde ya nnaku nga 3 okugisoma nti buli minisita yandizze netunyonyola sente ezakuweebwa mu mwaka oguwedde zaali mmeka wazitematema otya actually okuvamu amakulu bantu tugambye nga kyemwogerako kikolebwa wuliriza ekyandibadde kituyamba ali kikolebwa mbana ababalizi b'ebitabo si public ababalizi b'ebitabo niye bajamuwawo ekintu kidogo ahiseewo ekyandituyambye ekirala nti wamala ogisoma omwaka neguggwako financial year neggwako bajje bagaye minisita twakuwa 9.5 billion zakola ki ali kale kye bakikola mu babalizi b'ebitabo naye twagala kibeere publicly tulage n'ebifaananyi naye nga muli kweyo njagala mbategeeze nti ayigigi yabagamba obuwumbi is it trillion 11 zigwera mu buli bwanguzi buli budget yefuluma kade labayo tuwanguize omulabi eno yadde ya 72 trillion esegeeza 11 ku zo wabanga kikyakola ekyo kitegeeza musigazawo 6 mwemu tujja kulaba nga budget talina makulu nga tebakoze ekyo muntu kumuteeka ku nninga nti ministry yafuna bweziti kiki yakola naye kale agambe nti eyaziisa naye yansabako bweziti abyogera ne bibeeramu kuba ye system aziisa agamba ogenda kumpako 5%. Twakuwa luli bilioni mmeka 7 kulozi zigenda kuba 12 ne 10 byagala byonna bibeeramu ye juzi wano omukyala aleetera abasajja bano be baakwata yagamba nti waliwo omukyala owa human rights omukyala Wangadya waliwo abaasibibwa lwakubanga baali bamutadde mu ddiiru ey'okubeera nti bamubalira bo bajja kunyigayo mu budget bamuwe human rights bagiwe sente ki n'abalikodinga era ogwo omusango gwaliwo baali bamubalira budget eddako egenda ofuluma nga ye afunye ekisimbi kingi kati naye bamusunireko badde jasinyongerako ekyo nti bali bamutega si umutega baali bamubalidde katuyise for example obanga bawadde agala trillion 2 katuyise 5 tugenda gabana kati ye kye yakola n'abalikodinga n'abatwala n'abasibisa nti badde baagala ali enguzi yeggwanga lye omuntu ng'oyo kyekyandibadde ekituufu kyakola naye tekiyinza okuleeta obulamu bw'okubera era bajja mutta oyo yakola ekyo ayinza osigaza obulamu Wangadya beyasiba balina bakama baabwe sibimanyi tujakunyumirwa nnyo budget eno nga ddala bweyisiddwa sente zigenze ne zidda mu bantu ne zikola zijja kunyuma nnyo n'abantu bajja kutandika okwesunga budget ti budget bannange eyita ddi ab'ebyobulimi naffe abalimi sente zifulume zijje zitutuukeko
naye yakakati bayita nti za agriculture niyo tabayo na nkumbi zigabirwa nolaba nti budget egenzi ya agriculture niyo tabayo na tractor ziri ku masaza songa budget ezo yandibadde agriculture ekola ekintu kimu ejjako sente zisasula abakozi abo ababaayo nezi tractor n'okuzisponsoringa negamba nti nalimanga enguudo abantu bajjanga kugombolola ne batasulayo obusente butono ne batwala tractor ezibayamba okulima budget byeyina okugasa ebyo niye budget ya wano sente zijja kaka kundi akawaggulu ne katandika zibala nabo bazibala bubazi koze tutya by the way kuluno awe nyine gundi bajiwadde obukadde 2 PDM badde nga bafuna 10 kali mu budget bagenda kufuna ngebye kanga babadde bazimba nabo banji gamba naye kenyini omukulembeze buli gyabadde ngalaga ayomba n'abayayi ayinaji yagana namulaga tetuziraba naye ate kuluno bayongeddeko babadde nga bafuna 10 kali bagenda kufuna ebye 2 kyekya OWS kubanga ntambuddeko mu bitundu ebitonotono abantu bafuna ebintu ogende mayugge 2000 households beneficiaries mu OWS bafuna emwanyi bano bafuna kooko bali bafuna embizi libasiramu pozi bano bafuna ente nobayo gwe nawulira gwe afale gwe yatunyumiza afande yewe mayugge bamuwa akakadde kamu agende agule ente bamuwa ate kubanga tebagaba sente bamuwa ente n'agitunda ye n'agula mu faliso yali tafuna kompeke yatulo so kati budget ejja kubaamu nnyo value abantu bagirindirire n'owa bodaboda agambe nnyina okuwuliriza budget bwenaabanga ddala sente zituuka ddala ku ground ekyo kijja kuba kitya kijja kuba okwengera okunoonyereza okumala w'enguzi sente zino zitwawo ono zaatuuka tubateeke ku nninga bajja mu public omu ku omu okutereeza eggwanga wayogera akana n'akata nafuna sente bwe ziti ensaasaanya yeeno nawe abantu 6 PDM buli muntu ogende mayugge buli muntu beneficiary totabana natuuka ku ground tuuka ku office mu bitabo mwebali enamba z'essimu n'ekyalo si byagamba mbu nawe abantu 6 nga tolina na namba za simu zaabwe gwe mukubire noonyereza genda gyali omunoonyereza awe nguze eggwanga ligenda kunyumirwa kati okimanyi nti abantu bangi nnyo abatayagala President Museveni nga bagamba takola nga te sente azissa mu PDM ne mu OWC olw'enkuba tezituuka niye abantu serenga ddala zaatuuka kubanga twatuuka abantu ng'oli bamuwa emiyembe ne bamuwa ne irrigation system ekasukeeta kati otolinza mubuulira mukulembeze mulala yamanyi Museveni anti problem weva nti even the system of giving is selective balondamu ani atuwagira gwe bawa ekiri yogera ebintu ng'obinako obukakafu kati njagala bintu ng'olina njagala kubulira ekyo tekiriyo mu Uganda yonna PDM gyoyogerako gavumenti yazifuna PDM gyoyogerako OWC wanubu tebamuwa parish development mondo gyoyogerako bagiwandisiza nga nali nkyabeera bbunga nga bawandisiza ku ero sittu naye nga bujjanga bakumanyi obadde towagira kintu bagenda kuwandika bakolekeo ne tojja kufuna nga bakuwandika naye ne batakuwa bakuwandika ne tofuna njagala onfulire mu video tuli bantu tuli mu .com gendo bakwate video gamenze ndi wanupu banyima chovola azekulete alinyala kwa chakulabirako babadde president yabadde mukulambula abafuna museneza PDM njagala ondage ekifananyo ba video yonna nga wagenze gwe baleese okumulaga obalonda mbizo balonda nkoko oba mbuzi nga tayambadde mujozi gwa yero wabajali kashaka maruwa wanupa solo gena nawo bujolizi wabajali nkolaki abantu bafulira typically ekyo kyalo ino buchayi ku kibiina si buchayi Kenya ompadde ekigezo nange nkwadde ekigezo mpo wa nupu gwe bagana yakyalira nagamba nti nze ndi opposition ni nafuna sente wanu basobola okukkiriza waba yazifuna asobola abantu bo mu byala andi abantu abogera ebyo bino mayiro akiba politicians za NRM be bafunamu oli nawulira nga akyusiza obulamu bwe olwo kintu kyafuna ndagamba kale basajja bonna typically akwatibwa yakwenda tomuwalane ekintu kyali typically NRM oli akwenda kobono nyini ne bamukubira essimu era saddamu kwogera kigambo no tadde mu kyogera akuma akafaananyi ng'alina eka 8 zagenda okusasula wali ennyumba aguleyo nga 3 agambe Babiweni yabadde jo tukiikiriraani agenda akiikirira abeewaabwe ekintu kirina kubeera nga bakijjeemu okuselectinga nti ono kati tosaasira bali oli bamwadde akakadde
aguze enkokoze akoze enkola akole n'olugo bawa akakadde n'agula ente nezaala eno n'agitunda bw'atyo n'alaba nga akyusiza obulamu mpolampola amata atunda Omugabe Museveni mubi kuki era jasigala ng'akola ki awo nyini twabaddeawo olunaku lwennyini olunaku lwa budget lwesomebwa President Museveni yajja n'ebifaananyi ebyenjawulo. I wanted to get a picture. President Museveni yajja n'ebifaananyi byali 5 bweddu. Naye ekyakola highlight kyekyokuba nti kino. This is the one. Olaba ekigundi kino. Yes. Federation this year. Kati kino kyabadde abawa. Lineggulire yalibaze ne baliteeka ku board ng'ekifaananyi byabadde aba Federation this year wano ndabako bote n'abalala biseera ebyo. So President Museveni yazze kyekino ekifaananyi kyabadde abawa. President Museveni yazze n'ebifaananyi ebyenjawulo ng'azze bitonanga ebirabo era mubamu ku be yatonedde mwe mwabadde n'Ejjobero Ssennyonyi akuba Joel Ssennyonyi teyabaddewo naye tosobola zoominga kiba kizibu. Maybe I will get a clear picture. Joel Ssennyonyi teyabaddewo wabula ye yabagambye ekifaananyi bakikwate bakitwale. Ngeri gyatabaddewo lwaki n'emmotoka gye bamweyalidika byonna tabizirira ddala omulundi gumu nti nze ndi wa Nuupu alumirira eggwanga mulifuze bubi emmotoka yammwe mugireke. Nze ndi wa Nuupu nesente zemupa milioni 7 kwezigwera mu gundi yange muzijjeewo. Nze ndi wa ggwanga lwaki tabigaana byonna lwaki oganda okujja ku mukolo public occasion kyovala bamutabani waabwe wa sentamu abasinga bonna olw'emakerere yamanya nti eno public occasion mukulembeze wali nze mukulembeze w'abaana bwe banaabuuza mbu nze ndiwa mbwasiriiwo oluusi ne ka budget gyekali so oluusi ne ka budget gyekali alaba ng'akyusizza obulamu ng'omubulira ebyo ebyekisiru kyolaba Ssennyonyi tulina okweggyamu enkola eyo. Omukulu ng'ogwo gwa kusoma budget genda owulirize. Muhammad Nsereko ke yayogera nti wano bagamba nti etteeka libaleeta teeka ki ly'amagye libadduka mu parliament bona ne baddukamu bajja ne baddukamu ne bagenda olwakaliro kano aka social media. Kati Nsereko yafuuse tiktoka yafuuse tiktoka Nsereko Muhammad Nsereko omusayi gwe gwa NRM era neewuunya omuntu yenna avaayo n'agamba awaadiifi ku Nsereko nti asobola okuvuganya Museveni. Typical NRM. Point yange badde bweti simusigamba nti Nsereko wa NRM Nsereko wa Nuupu oba wawaaki wabula Nsereko kyeyayogera kikino nti ye yasigala mu parliament yalina osigalamu wa NRM wuliriza si wa opposition biwakanyi era balina bye babasuuza bagamba kino kyukakyuka byaliwo tuli mu byabwino era Nsereko yabyogera nti kino Nsereko yabyogera video ye wagira ngali ku parliament kye babasuuza yakyogera gwe noonya video ye nga yakakololo nyini n'agamba tubasuuzizza kino na kino na kino si byonna nange we bazze nabyo tebabiyisizza niye oba toliimu bajja kuyisa bye baagala kati ng'etteeka lino eryenguudo erya penalties bwe bagamba nti ligenda kuyisibwa mu parliament gwe n'ogamba mbuno tojja genda olw'okuba liyina okuyisibwa abakungu abasinga ba NRM oba okutegedde eggwanga bwe gendayo mu parliament obereko byobasuuza. Parliament egamba nti ebintu byonna bye baleese nabo babyekanze baliisa manju tebateesangako ku bintu obagambe twagala speed weziti twagala penalties zikendeere kubanga tojja kuliremesa ensi eba etambudde tekinologi azze tulina okugoberera tekinologi naye ogamba nti buli kimoja kiwakana tojja kuzira enkuŋŋaana ezo olw'okuba nti era lijja kuyita tojja kati budget yayise kati yafunyemu ki Ssennyonyi mbu teyazze kati impact kyeriwo nga tazze tugambe muno Ssennyonyi yakowa Museveni tezza kubeera Museveni waali ngate benefits za Museveni zakuwo zitwala anti si za Museveni parliament kopote yaliko koba kwamini we yali akawamba
yamala kujja simanyi lwaki buli muntu awagira Museveni ekituuka ku bintu ebiri official agamba nti za Museveni nti ne waba batambuza ebintu yabaga sente za Museveni waddemba okugamba kubanga yalina abaki bame ba parliament bangi kati wano ennongosereza zikyukemu ndi kati member of opposition takirizwa kubeera na leadika miliyoni omusanvu nazo nyingi anti azikyuse tewali mutamu anti awaddembe niye abirekawo gwe nawe n'ozigwamu ate n'otandika omuvuganya yabirekawo buli kimu akiyinamu omukono nga pulezidenti w'eggwanga kubanga bamemba bonna abasinga mu gavumenti mu paliamenti babe kiragiza buli kimu kyagala aba asobola okukiyisa kati gwe benefit sezo zonna zokkiriza kati ngeza nopu eba 3.9 okimanyi nabo lwakuba lina amateeka gakyukamu walema beganga bajeti nabo basanyuka bajete era kuyita kubanga waliwo biliyoni esatu mu emitwalo 9 ezijja buli mwaka zijja mu mirundi wazitegerako eno gyezaddaanibwa okujjamu bategeera oba nkwe hisitole yazo alikati hisitole byebino byebajeewo nti oba toli mugundi hisitole yazo sente ezo zaali ziva mu wabweru wa ggwanga eza ipod zaali nga zituwebwa nga donation naye olwokubanga omukulu atya amaanyi agavudde ebweru n'agamba nedda byonna ebibiina ziyambe okuzimba political parties kati olwokubanga obukulembeze bw'eggwanga lino tya nnyo sapoti y'ebweru naddala ng'egenda mu opponents baayo negamba nedda katujjeko bali abaali bazituwa katuzikolere nga ziva mu kati ezandibadde ng'ez'obwereere naye omuziyita Museveni money zandivudde nga bweru mu bajeti eva mu nsi ndala kuyamba kuzimba bibiina byabufuzi ekina nnyo makulu n'akigaana kiri nti ono bw'akiziza mu mikono gye bwazikuwadde ozikiriza nti kati firimu nejja nti eza nupu yazifuna ezasooka zakolebwamu ki nupu erina kyeyakola mu ssente ezo ekisobola okuyamba omuntu wa wansi nti abasibe alina bwabayambye abaana Bukenya kankuyambeko leka maleyo olyo koyogere nti abaana b'abasibe balina kye bafunye mu ssente za iPod nti waliwo eddwaliro erizimbiddwa kubanga mukkirizibwa okuzimba eddwaliro erizimbwa mukkirizibwa okugula ambulance yazivudde mu ssente za iPod twali tufuniyeko ku accountability ya ssente za iPod kyetumanyi ku ssente za iPod zazimba kavule zagula ploti ekavule eri mmanya ga kankuyambeko kati tunyonyole mubagala kunnyonnyola mbuulira zikola ki bazikkiriza kansooke nkuyambe bazikkiriza kyekisooka abasibe olwa struggle bafunamu kansooke nkuyambeko ekisooka bazikkiriza omugaso gwazo kuzimba kibiina ekyokubiri abaasibwa nupusi eyabasiba ani yabasiba ani yabasiba polisi ekolera ani ani akulembera eggwanga babasibira ki kuvuganya Museveni kuvuganya Museveni ekyabasiba avuganya Museveni asooka andi nzija nzikiriza nkunyonyole kakundi akavuganya kali ku nupu nzikiriza nkunyonyole ekyabasibya kuba nti bawagira omuntu avuganya Museveni singa bajjula dda kubanga mugenda nemukola laali ne bajjula ne tulaba emitwalo gy'abantu bonna bali mu kkomera kati toyinza abo be bavaayo kati owulira bye bakola byebogera bino ebyekisiru mbu tuli bayeekera tukoze obusimeti bakoze parade tuli bajasi bayekera tunagamba nti bayekera bagamba tuli bajasi yagala tuli basirikale Bobi Wine talina video egamba nti tuli bayekera yagala tuli basirikale omanyi yagamba yagamba basirikale yagamba nze ndi muyekera basirikale mwenze ndi muyekera Museveni tachokera kati waba Bobi Wine ayekera Museveni lwaki bakwata bano balala kyoyina okumanya omuntu alina okuyamba abantu boyogerako bebasiba bebakolaki alina okubayamba ye gavumenti kuba Bobi Wine si yasiba abantu baabwe kozi ya bwana pulezidenti aluddewo kyekisooka aganye okukola ky'abantu kye baagala balina okumuvuganya temuli mu kuwuliziganya alize namulekise addemu bulungi biri tuli ku nsonga za iPod sente zezikoze abadde addamu n'omuyimiriza leka ati omusajja akonde mugogo sente zaweebwa okuzimba ebibiina okuraninga parties era buli kibiina ekirina representation mu parliament kibale kifuna mu sente ezo
gwe mugaso gwa ssente ezo so si kudda ku bantu ate mu nkola ya nuupu era abaasibwa abaana babasibe ebayambako ebawa emmere ebawa school fees na buli kimu njagala ondetera abonaabona omutuwe nga bamusiba genuinely kale away from that mbadde gamba nti president Museveni yagambye nti Joel Ssenyonyi alekerawo okwogera rubbish nti atandika okuzanya politics ow'ekintu kikulu bwe yabadde amuwa ekifaananyi ekiwadde nti si receives ekifaananyi just 1-2 minutes kakati president Museveni yasoma science wa politics of stupidity politics of stupidity nti abeera awo n'ateekawo statement oba n'abaako kyakola musigale nga mukyogera kama tuli mukyogerako tekigasa aleese ekifaananyi ky'omulembe ogwedda kya mwaka ki kifaananyi kikadde nnyo tebikyayinza kukola ku mulembe guliwo you don't expect generation eyakati okwabuzovinga that nonsense ebintu bigenda bikyuka kyetubagamba nti kabukulu asomba omusajja akuze kale ayanza okuleeta ebyedda mujjalaba nga alese kadi eza baptism baze bamuzaalira kagaye mulaba mugamba n'emyaka atandike kuleeta eyo ebyedda tutuuse ku mulembe ogukyuse toyinza kufuga mulembe guliwo nankola yadda ebintu bigenda bikola ki bikyuka alina okukkiriza nti omulembe gwakulembera gukyuse akyalina bamuwagira yes naye abakyagenda abamuwagira nti tebamwogera lwakubanga akola oba lwakubanga akola ebintu ebyamagezi naye olwokubanga banoonya kyokumufunako okitegeera banoonya kyakumufunako njagala kuwa kyakulabirako alonda cabinet n'alonda ba ministers amala balonda ne bagenda eggulu okwebaza sali musale awani abatufuga nkomyawo kale nga tumaliriza tugenda kumaliza ka politics kano tukagirewo ddala then tujja maliza ne entertainment wali wasemera ddala awiki eno ba delegates batuula aba NUP era bagenda maaso n'okuba nti nno his excellency Bobi Wine baddamu okumuwa ekisanja NUP teyita ba delegates erina kakundi kali amulimu nobianidi kakundi delegate kitegeeza ki wabanga otugenye bamusiba eri fire base delegate kitegeeza ki bwana Bukenya bamusiba eri mutene kwali waliwo no Dani Magiki mukyala we sentamu kata mubalinga abavunanyizibwa kubera ko Ssenyonyi ne zaketa kyayogera so mbadde nkugamba nti batudde wali batudde yesaliddewo kati baba mutyano muti abamusinza n'omusinza ani ayinza omugamba nti vaawo n'agenzigi teri lwakuba nti alina etteeka lyakola eri mukuba yagamba ebisanja ebi kati we twebuuliza kino ekyakubiri ekijja kino bwana ekiro kyate kisanja kyakubiri ekyakubiri toli buzibu niye ogenda kuwulira firimu awo nga kimuweddeko kubanga tagenda kuwangula ate buwagizi kati balina structure gwe gwogamba agenda okuwangula wali omuwuliddeko emayigo wali omuwuliddeko eyumbe wali omuwuliddeyo twagenda eyumbe teriyo wadde akafaananyi ke tebamumanyi namumanyi tebalina structure ogamba otati nogenda kufuga eggwanga ngeri teriyo bacoordinator bo mu kifo kyokugamba nti okole bacoordinators mu Uganda yonna yonna buli lwammande babeera kavule tesobola gamba nti ogenda kuwangula nti ngoyina bamemba parliament 57 nga kakati tebakyawera bagamba bawangula eggwanga abali abamulonda abamuwangula laki tebalonda ne bamemba ba parliament akyabulamu nnyo omuntu agamba nti agenda kuwangula yaba omusiru ennyo kubanga naye nyininyini bukyaba muwangula oba bukyagamba nti kale bamubba talina kyali akoze kigamba tino ddala kituufu nyongeddemu amaanyi njagala kulujja nvuganye teekawo competition ey'amaanyi tekiriwo eva babeera kavule buli lwammane ne bakola press conference eryo nena tebalinayo bantu wano mu Kampala we muyinaawo mu Buganda bo muyina naye walala yonna eggwanga teriri mu Kampala wokka kakyo gamba munne agenda kuwangula agenda wa era agenda kugwa abuleko byagamba bannayuganda ate omwaka ogujja amateeka gaabwe gamugambe nti tokkirizibwa kudda pozi nga mulimu akawaire akaneyongeramu wange bebakayina nti indikeesi nga batudde basobola okusalawo ne bagamba nti kale osobola ekyokubeera bagabizze ningisazero teryabiwulira so ekyogamba muno bamulonze yagenda okuddamu okwesibwa ekyobadde automatically bamusinza wali akakunja kale boyita ba delegate
Bwoyita ba delegate kali kagundi ka fire base Bukenya kasalawo okimanyi nti waliwo nabasinza Museveni ne Muhoozi nawuliddeko omukyalo omu Kadagalola yamuyita ow'ebizigo namuwulidde ng'agamba Museveni ye Katonda Muhoozi ye mwana mwe mwoyo mutuukirivu tebasinza Museveni ng'olaba kakati ekisooka njagala nsooka ensomese Bukenya ekigambo kye bayita delegate kye kitegeeza ayinza oba takimanyi delegate ye muntu aba alondeddwa okukiikirira abalala ekibiina kya NUP kiyina abantu abalondebwa nga badelegates ku buli mutendera be babadde mu lukuŋŋaana olwo nga bakiikiridde ffe batasobodde kulubeeramu nga naye bw'omanyi nti toli delegate wa NRM oli delegate wa NRM naye wali aba bakiikirira si bwe kiri NRM ye balina kati ate ogamba nti NUP tebalina naawe kakati era ebifaananyi ebyakwatibwa byalaga nga waali wajjudde abantu abaali bakiikiridde ffe batasobola kukola ki kubeerayo delegates conference eronda abagenda okukulembera era bayisa abagenda obeera akakiika akafuzi ak'ekibiina era bayisa advertisements ne bayita abantu abagenda okugenda nga constitution weegamba nti mujje balanga ne bayisa ne bagamba mujje muweeyo ebifo byemwagala okwesimbamu ne bagenda okitegeera ne beesimbawo ekyennaku tewali yeesimba ku Bobi Wine kuba bamukkiririzaamu era yavuddeyo ng'ali unopposed tewali yamwesimbako anti kati singa wali oyagala nnyo wandigeze n'omwesimbako n'omuwangula anti olwo ogiyingira kuyagala kulaba ng'omwesimbyeko ani yamugoba bamureceivi nga nataddayo si bwe kyali ate bamukuba batya anti Mwenda yagendayo n'afuna buli kimu n'avaayo era yavaayo n'agamba sirabanga abantu bali organized nga NUP teyakyogera ekigambo ekyo ani yamukuba yagenda ne bamuwa n'akakofiira naga ekibadde kintu yokulaba nteekateeka yaabwe ne very organized from Andrew Mwenda's words naye kyanneewunyisa omuntu yalaba organization ale n'agamba kati ali awo ayugayuga gamba ndi wa MK ndi wa Museveni kwega buli muntu tebannasalawo bali awo mbadde nkutegeeza nti balonda ebifo byonna byagenda birondebwako kibala neonalebo zaake yamwesimbako yamusinga natadda mu kifo kye yalimu nti kwega emitendera gibeerawo nakundi bamuwa ekifo chairman Nyanzi naye yavudde ku kyabaddeko ekyasaba kunzi n'afuna ekifo ekirala ebifo ebimu bamuwadde ekifo kya oh God can I get that wagundi genda maaso wa diaspora ali kuguni yinga international relations and so on bamuwadde kya international relations ne wesikebera kati kyoyina okumanya nti beesimbyewo kati ngalopu okuba obwogezi bw'ekibiina yabadde yesimbiddwako Alan Sewanyana naye woba mu buntu ng'otuusa wayolaye gwewesimbyeko tomusobola osobola okubayo noga bannaye mbadde neesimbyewo naye sisobola kuwangula muntu gwe neesimbyeko n'olwekyo mulesa ayitewo unopposite ng'enkola y'ekitegeevu njagala kulaga olaba nga bagamba nti NUP yekola byokka byokka ebyakoleddwa ebyo byokka olwo twalabako sipiika ono nga badde ayogerako bwana Nsereko TikTok Nsereko nga yeesimbye ku sipiika Museveni namuyita mu State House namugaba mwana wange ekyo kyozeeko nedda twagenda okulaba nga naye akoze eki kuga enkola y'okukkaanya ebaddengawo mu bibiina musobola so si kusika mukkaanya kwabadde kungi nnyo ku NUP awo kikulaga bakwatagana bali wamu twayagadde kulaba nga yabadde mu DP kwekuba kwetta akalulu box ne baziddusaawo bano bagambye katukole kino mu nkola ya buntu bulamu ayogedde ku nsonga ey'okubanga tebannafuna structures out of Buganda jezi nezirwanyisibwa bwe buzibu bwe tulina bali ku bunkenke babeera ku bunkenke nagambako mu Western eyo from reliable source musajja mukulu yaŋŋamba yetawagira NRM naye alifusi okulonda NRM olwokubanga banategeera nti yalonze opposition basobola okumutta kyekiri ku ground mu Western nti kutegeera butegeezi nti gwe gwolonze opposition tosigaza mirembe kyekiri wabweru wa Buganda kati twabadde ejjinja recently ng'ekibiina kigenzeeyo kigezaako okubuulira enjiri yaakyo okukola enkiiko zaakyo tiyagasi n'anyooka kugamba nti out of Buganda even in Buganda NUP efuna frustration from government organizations nga police n'amagye kati obasuubira otya okubanga bagenda tuuka ku ground nga batulugunyizibwa okutuuka
Kumbeera. ku seeryo Kuna structures tekitegesa kuba campaign. era w'ogendayo bagenda kugaye babadde mu lukiiko bateeseteese batuuzizza olukiiko tiya gaasi n'anyooka Solo delegates nga bagezaako era ne weekend babakubyemu era tiya gaasi ku n'amasasi Nuupu. ku Nuupu. kati nze bwana Bukenya buli weyogera nkwewuunya gwe tolaba bigenda mu maaso mu ggwanga nti ne babeera ku kitebe kyabwe wokka era poliisi ebalumba poliisi emmotoka badde epakinze eyo gye bakimye abadde ekoze eki epakinze kati abadde ekyangana nti ekubo nga emmotoka epakinze nti kye tuba tumanya all in all opposition bagirwanyisa mu ggwanga tebagyagala ebeerewo era wendaba omuntu agamba nti nabadde emayuge nabadde eri Saabalabye erwanyisibwa okukola byeyina okukola bagireke tubeere ku fair ground ekole byeyina okukola olawo bekigenda okubeerawo nga tunatera omaliza tutuusa okusaasira kwaffe eri woman MP wa Kampala omukyala Shamim Malende olunaku olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 14 afiiriddwa taata we Haji Jamal Malende era agenda kutwalibwa Kawempe wetukolere video eno ng'atwalibwa Kawempe then enteekateeka zigende maaso tho nga tuvudde ku ekyo Shamim Malende naye abadde on the spot weekend nalabe waliwo eyazze nga Hajati oyo ali mu NUP yagambye nti yazze kuba nti amusikuukulula bangi ne bakiwulira ngo ekyamazima sijazogerako sizinako obukakafu era kiba kirungi tokyalinaako ekyamazima Shamim tumusaasira okufiirwa taata naye nze ng'omuntu era mumusaasira nti ayinza obutakomawo mu paaliyamenti ekibuga tekyetaaga kuba nti oli wa Nuupu wekka oli wa Nuupu kyokka nti kikumala wankyukakyuka naye tekimala weetaaga okubaako nebyokoze nga birabika weetaaga okubaako nekyokoze nga birabika Shamim Malende nze njagala kwogera ng'omuntu nti tumanyi looya yagenda nga mu kooti okukola obwa pro bono lawyer ye muntu akolera obwereere naye tekimala weetaaga n'okolako ebyenjawulo teesa mu paaliyamenti nate bannanga abadde mukosefu ate mwagala ate ekyennaku yalondebwa naye alwadde nnyo okusinga okukola n'olwekyo olw'okubanga mulwadde olw'okubanga mulwadde awumule aleme kubeera nga ba NRM tulaba balwadde naye nga baganya okukkiriza kulegiza munyagala kulaga kifaananyi kya Rebecca Kadaga tumulaba mugonvu naye asigala alwanira obukulembeze mugonvu physical omulaba mugonvu tulina omwami ali akatambaala bwe bamuwa akatambaala okwesangula aba akalya Moses Ali bonna tuleme kubeera nga bali nti tuba balwadde ne tusalawo tulemere mu bifo ebifo tubirekera abali ebo abali health basaavinge energetic kati Moses Ali ayinza kukola kyaba ye kasukati kati oyo nolaba nga bamulonze kati nsaasira balonda abantu ngabo okujja okubakiikirira kati olaba bamuwadde okwogera victory speech ye naye ng'ali naye we balina ababoogerera balina bammandwa be baboogerera kati nze kyensaba buli mukosefu buli mukosefu buli mukosefu alekere abali able bodied buli mukosefu alekere abali able bodied basaavinge omanga kibakoze bubi okwogera ku bulwadde bwammwe munansonyiwa naye ge mazima omulwadde alekera abalamu bakole constitution ya Uganda tekkiriza muntu kumugamba mukati oli mulwadde wabula abalozi balina okugamba anti kati ababalonda bwebuzo tukyalina mu ggwanga bwebuzo tulina mu ggwanga nti osanga omuntu nga namwe mulaba mu butuufu mugonvu mukosefu ne mumuyiira akalulu era neewuunya aba NRM mu kitundu kyabawadde omukulu oyo akalulu baka tumalende nze sirabye kyokoze ky'amaanyi n'abadde mukosefu bannaye anti olw'okubanga mukosefu woba mulwadde n'abadde ng'aweereza bu vidiyo ng'ateesa kati olaba gundi honorable Judith Nabakooba
yawadde emizikiti yonna gyonna egyo mu Mityana ente nente nga alina bweru taliiwo bintu bingi Ebintu biba- Okyamemu abadde nga recordinga bu video n'ateesa ku bigenda kuba yaweereza ku Anti ateesezayo UPDF amendment yaweereza video n'annyonnyola kati ebintu ebyenjawulo Shamimu bibadde bigenda. yafuukanga TikTok ansereko naye akolera ku TikTok mu parliament simulaba. N'olwekyo tudde mu nkola ey'okusindika abali able-bodied abalwadde bejjanja be batereere nze kyengezaako okwemfasayizinga kati olaba njagala kuba kyakulabirako tuyina Kira municipality Semujjunganda naye akomawo kisanja kyakuna which is useless to me oba ovuganya mu 7 lwaki okomawo mulundi ogwokuna wadde oteesa nnyo era kigenda omuweesa akalulu nti ateesa nnyo ate nga ne ku TV asobola oteesezaako ku TV ateesa ne mu parliament nomulaba akolaki ne ku floor ya parliament ateesa kyekigenda omukomyawo nti ateesa nnyo naye avudde ku nnono ya opposition nti tulwanyisa musajja kuvaawo olw'okubanga aluddewo ebisanja bino oteesa ki ebyateesebwanga omukadde ke kamu n'omukyala Kadaga bw'obanga ogamba ku nsonga eyo aliko sipiika naye akomawo mu parliament yagambye agenda kwesimbawo ekamuli nate wabula yatandika obukulembeze mu 1989 but is also coming back just ekyo mbadde nkigatta overstay now that she's aged and sickly and weak. No, those are allegations. Wootunuulira speaker engeri gye yafaananangamu ng'akyali mu ntebe y'obwa speaker ne bw'afaanana kati kikwasa ennaku nti akyalulunkanira obukulembeze. Simanyi muzimu guli mu leadership nti otuuka n'oba nga naawe ogaanye okukkiriza ajogedde ku Moses Ali embeera gy'alimu ekwasa ennaku w'omutunuulira babeera ekkololaawo ne bamutunuzaamu kamera ng'owulira ennaku naye n'aba muli ku lusegere ne mugaana okumwadvisinga omwami oyo kyekimu ne Rebecca Kadaga enough time etuuka nega enough is enough okoze ekimala wummula leeta mutabani wo waakiri nga Museveni wagenda otukola leeta mutabani wo leeta muwala wo ajjadde mu kifo kyo Kadaga oyinayo owooluganda muleete naye lwaki osigala olulunkanira obukulembeze nga naye naawe okiraba oweddeyo tuswaleko bannayuganda Bukenya ateese ama Bukenya media Shamimu Malende tomwaniriza akomewo Shamimu Malende to some extent bayinza okwekwasa ekyobulwadde naye nga ne kaadi ebyenfuna ebyo munu bingi kaadi basuubiza abantu bangi kaadi ne bibagootaanako kati balina kyakukola nga balina mugamba nti kwata kwegwe tugenda okuwa kaadi omuntu walaba nga nno Shamimu Malende akoze bulungi oba nti kati awonya asobola okukola asobola okugamba kagende nesimba ewalala naye olowooza lwaki agamba njagala kujja wa woman MP nga mumanyi nti position mwe mugirina abannuuvu nga mulina obusobozi obulekayo ono n'atereezaamu oluusi obulwadde n'ayijjanjaba n'asigala ng'akola ne mugamba kati ono naye ali energetic tumutwale ewalala tumutunde ewalala naye olowooza lwaki era ne yajjaawo avuganye ekifo kye balina mu 5 anti olw'okubanga abaddewo talina busobozi buddamu kuwangula kifo ekyo naddala nga opposition ye yawuddemu aba yabufuna nga era talina kyakoze era talina kyamula kyatwagala omuntu agenda okujja alaga amaanyi akole buluvu bwa ssente oba okutunda kaadi gwokimanyi nti ezo bamutazulayika bamutani omukyala bamwitani omukyala yagala omutanalyogeddeko dda speaker wa abadde speaker wa KCC baali bamusuubiza Makindi era nga jjukira omukyalo banyina mwe mwogeranyo byemusanze ani yamusuubiza omukyalo oyo ali ati ne Babi bali bati era no Babi alina ebyagenda otambula ebweru batambula yamulika ati Zahara bamwita Zahara Luyulika bali bati ne bamugamba nti Makindi wojja jukira education zigundi bizibeera ne bagamba nti gundi Alan ye ayagala tayagala tayiza komba ko kadi ye Makindi ne wana fufu ne wana egere ebyenkanabwa ne wana banga akedde ku delegation za mwezi zemukola sibiri gundi tayinza kufuna ko kadi muli ennyama yali ajja Kampala wa meya ne bamugamba ali kati Makindi tulekere yana nonyama nasi na withdrawing na laga interest ndi kati ndiwa Makindi ono Zahara
naye jajja kati nobeerawo okuwa kati Zahara lewoga kati kati ate waliwo n'omulala gwe bagamba nti ate Bobi Wine ayagala abeerewo ebisagala biyingira ndi musajja mukulu bonna bali awo kaadi ku luno kati tunulira bali mwezo musaasidde bali mwezo ye muntu agenda okuba nga talina ofiisi kisanje agenda twala golaba ayinza oyitawo bamugje wali waayina amaanyi enakawa waayina amaanyi oba batadde nobyanili bagenda kujjayo okundi wayiswa Nubian ajja kuba meeya bwabwe nakawa bamugje wali waayina amaanyi bwafunziza ne bamanya nti constituency yafu bamugoba mu ddiiro bali mu mugoba mu game indirect naye nuko ina kyegezaako okukola nti kati wobanga gwe ogamba olwanyisa Museveni tumulwanyisa aludde mu ntebe why serve more than 4 terms beera kyakulabirako anti kati bali mwezo akyusiza badde ku bwa MP yali ku bwa meeya najja ku bwa MP kataze ku bwa road meeya and transition in politics nupu ezimba bamulimbikiriza bali mu mugoba indirect kati abadde talina kuvaawo wali nze neebuuza lwaki mufumira sigo balese lwaki sigo balese wano Lukwago yategera ekibuga n'akikenga akikozeemu nakyo kibwa akoze talina kyakoze naye nijasi abantu nze politically buli muntu asavinze ebisanja ebisatu yeetagadde ebbali n'abalala bajje basaavinga ekikulemye kiganye Lukwago temwagaladde Lukwago lwakubanga abantu ensobi gye tulina bannayuganda twagala nnyo abantu ne tulema okusigala ku mazima nti nwanyisa Museveni asaavinze nnyo aludde mu bukulembeze what are you doing okomerawo ki genda eka weebake Lukwago bamuwa olw'okwogera byayogeddemu ebibi byayogedde ku gavumenti okusinga byakoze genda weebake beka omulala jasaavinge mu kifo kyo naye omusajja gwenyagala owa NRM amuyita mbwatekamu oba yembwatekamu yava yiri Kasanda nanti oyo ye buli wagenda awangula yava eri n'agamba kati eno mbasaavinzeeko kangendeko muyigala agenda district ku najja eyigala kyokka buli watuuka bamulonda ate ng'akola era ekimulonza nti akola we NRM naye akola ki ayagala bwa meeya mbalala those are the people balina okuwa inspiration buli watuuka abagamwemba mazzi ng'agenda ku district kati Lukwago yandigambye nedda nsaavinze oba road meeya kanzireko kali yazembala ate nabo ayagala bwa meeya agenda ali Lukwago yali planize kugenda ku bwa meeya nga planize kati ayitire ku FDC ezije waugula yaba abeerawo ayibwewo ayitire mu FDC ajenga avuganya Museveni kubaki wa president kati ni wajja ate Bobi Wine from nowhere yajukira Bobi Wine yajjanga nkuba n'abatonyamu balowooza nti no munafu bagenda okulaba nga tebakyamusobola kivula Balukwago ono w'emukono baani Namboozi balwawo okugenda omwegattako nga banoonya bagamba tumulwanyise nga bala tebajja musobola naye nabo bawulire bazimba mu mutima tuludde nga tulwanirira ekintu kino omuvubuka abadde avudde eri from nowhere abadde afuweeta biragalalagala bye abantu gwe bakkiriza nga bwamuvuganyiza nti omuvumaganya nti netajja sobola nawe oba odda mu kyalo ne bazinga emikira ne bagenda ffe aba DP buloko naffe tuzza okwegatta ate ne Bobi Wine naye n'abatyamu olwankirire nti badde b'amaanyi n'abatyamu abawaka essaawa zino takyabatya ali mufulumya omukuomu bampunga takyabatya abategedde bulungi kati anywedde jukira luli yali akyayuugayuuga abadde na kituufu yenso aliwo gatandaba kwewulira ne baleeta empomi zaabwe ne bajja ffe twegasa ku Bobi Wine kati essaawa zino abo bannamboozi ogenda kukeera ku makyanga Namboozi kyamuwadekaali akyalina nakikyabatya ati naye agyewulira ninge tininga tutolooza tino Namboozi ayagala nnyo Bobi Wine wa omuvubuka yava eri naye nga Namboozi wadde oyogera nnyo kyekikomya abakomye talina nakyakoze abantu ngabo njagala nnyo batuuke abantu b'emukono bayayanira nnyo Namboozi ku Kadaga tabakyamuyayalira ebyabyo tugende ku Kadaga Kadaga essaawa zino nkulira okola vidiyo buli owa kamera bwajja omanyina okwetera b'amawulire mujje mumbuuze ku bino
kubikwatagana ku speaker Anita Among Zoominga nnyo omwami oyo. Mufo ky'okwogera byewakoze Ajja kunyonyola. biwakola ajja kunyonyola ku ng'oli kitebe mukulembeze okuva 49 kuva 49 ali mukulembeze Kadaga abadde tokyalina ku strugglinga kulwanagana na muntu otandika omwogerako ebintu otandika omuvuma laga kikyokoze ogenda kubanga oyanguyirwa yayogedde mazima yagambye ow'ebizigo laga kikyokoze ebizigo tebigalibwa mu ggwanga tebigalibwa nawe kusobola kubeera yabagambye kati omuntu eyeyerusa munamuwa mutwe bwesi agana okwesiga feesi ye kye yababuuza banne mbadde ngamba bwenti anziremu statement ya nti Kadaga obutabeerawo ogambe nti noli mu kuvuma muntu oyita ab'amawulire nti mujje ngenda kwogerako mu mbuuze bino otandika okkuba oli gwe weesiibyewo naye ye tayogera gw'oyogera Eva singa abantu abo balaga biki byokoledde ekitundu kyabwe singa tostrugglinga nakuwa kalulu n'abalonzi abalonzi bangu nnyo nabo bategeera bagamba nti ono Kadaga kuva 86 bonga yatandika okufuga 86 atukoledde ABC 89 manya lwayingira atukoledde bino tulina musinza nabusinza olina kyoyagala ekifo bakuweerawo nikati ostruggling olw'ensonga tolina kyoyinza kulaga kyokoledde bantu bejingi naye ng'obadde n'obuyinza bwonna obadde memba wa parliament obadde sipiika ng'obuyinza bwonna n'obuyina mu 5 President Museveni omutuukirira dayirekiti olina olina chance emubuulira ebizibu by'ekitundu kyo naye tiwakikozesa nabagamba nti mumumenya President Museveni n'atuuka mu kitundu nga buli kimu tekikoleddwa naye nga abakungu ba NRM mwemuli abantu babalonda kiregeza yalina tokwewolereza bannange kakati naye kati tukompeyalinga ewa Kadaga ne sipiika biki byakoze Kadaga okuva 89 kikyakoze sipiika Anita Among yakafuga mu bwa parliament ebisanja 2 kuba sipiika kimu bakyakoze ewuwe yafiiriza ye nga ye n'akolera abantu amasomero gayamba community tegayamba tino ba opposition tiba NRM balina ogenda amasomero bonna gayamba abantu bonna amalwaliro agazimbe waliyo ebisaawe abantu bonna bajja ne bazanyiramu kati ye kyovolaba ebigambo bye bitono bano abalonzi bakimanyi kikyasobola okukola nekyatasobola kukola wabagamba nti banangenze munonde ngenda kubakolera balaba nti wakola Kadaga umula emyaka kyena okuva 89 oli mu buyinza niye oganya okukkiriza okyali mu kustrugglinga n'abalonzi bw'ovumirira ono gwe weesimbe naye bw'omuvuma bino bw'omuvuma biri laga kikyokoze ekireeta ekyo nti tolina kyokoze wumula ate otutunuliramu n'obulamu bwo era si bwe bulungi ngono wakyogedde si bwe bulungi nnyo obulya nti tulaba nti omukyala mulamu beetaaga bujjanjabi weetaaga owummule sente ozirina osaviza ebbanga ddene lwaki towummula nodda ku zino nova mu zino pulesa zinakuviirako n'okufa bino ebyobululu pulesa sente zo zowakola alizo oli mu kuteekamu nga tebajja kukulonda bwekiri ali mu kuzizzaamu naye tebajja mulonda ye Malende kale Malende kyakola essaawa zino y'omu ku bammemba ba parliament abagenda okuba abaavu emyaka 2 mu maaso nga mwavu nnyo kati ali tiyakolera bantu abadde nga ali mu misango gya Nuupu gy'abaana bwe basiba yalowooza bakola emisango n'akwata ka fayiro buli kimu kiwedde n'atakolera bantu kale essaawa zino astrugglinga mu kustrugglinga ateekamu ssente kampeyinize zatandise dde okulonda kwa mwaka gujja ebidongo byatandise okutambula kati kitegeeza ali mu kusaasaanya omuntu akoledde abantu tibwetaaga kusaasaanya nnyo baba bakimanyi oyo ajja tukolera oyo mukozi atuyamba byakola bituyamba oba osaasaanyaaki niye bulwalaba mukyovolaba mumeba parliament abasinga tebaba na ssente omala tebakolera bantu agenda n'asinga ennyumba ye ng'ajja bwamamba ba parliament nagamba ebintu biri ebyavuwaza mu nsi muno kati nageddeko ekyokusaba biri kugenda kwesimbawo kuba memba wa parliament nakubeera promota wa bivu niwobeera n'akawumbi mu wiiki emukasobola okuggwawo kati omuntu agenda neyeewola n'agwa mu mulooni n'asinga ennyumba ze 2 najja mu kalulu n'afuna chansi n'ayitawo oli atayiseewo kitegeeza agenda kusigala nga mwavulunku kati oli bw'afuna chansi n'ayitawo ebasooka tebamuwa ebibiri ebyemmotoka n'asooka yeetereeza gino emyaka 2 egisooka gye bajja kwetereza kubanga ezijja miliyoni 3 ate bwe watambula mu constituency wali abamuyirawo alina okusigala okukola ki
asigala afujirira ennyimbe okufiirwa oluusi oyo n'agamba sijja kugendayo nkyetereeza n'atagendayo ne bamukyayira ddala nnyo agenda okulowooza okukomawo owayisa emyaka egi n'agamba katikati saawa yakutandika kudda mu bantu bebo bowulira abazze mu kuziika ne babagoba genda okategedde bulungi kati agenda okugamba ti no maka guno ogusembayo oba ebiri ogumu ekitundu ogusembayo n'ayiwamu nnyo ssente zafuna kati bali abantu baba bamukyawadanga newoziba mbagamba katuzirye ogenda okulaba nga tebamuwadde nga yemwavulunkupe kati Malende ekituufu kiri nti bamutaddeko omuntu oyo Zahara bamutaddeko Zahara agenda kuba w'amaanyi bamulabe nga agenda okwewandiisa nga aliko ebikonge Zahara ayina 70% okufuna kaadi olwofuna kaadi ofuna sapooti y'abakulembezeebo wayinira senyanyi abo sapooti kitegeeza olina chances eziwera 85 okuyitawo kati saa zino ono yagamba nange nzize nkyali mu bantu ngenda teekamu ssente ani ono Malende agenda teekamu ssente bw'ateekamu ssente kaadi eno ayinza obutagifuna kaadi bw'atagifuna ajja kukola ensobi ajje nga independent bw'ajja nga independent asigale nga asaasaanya essente Zahara muwangule abazzeewa mubwavu ye muntu golaba nti nomeba parliament avuga sibazo ya milioni 10 nga naye okyagina nogi kati omukazi yono owekawo no samitani Mbazira south north ye gamba south atali Nalukola Bashiri Mbazira oyo mugezi oyo ye yanga mayita genda kudda kasaba bamuzuula ati ali mukano anti eyo chairman Nyanzi yajjayo kati talikoma mu byavuzo oyo yabivaako ali mukono ga sente zekola investments sente ye talina wadde afiiriddwa ku kyalo talina gwawa era buli sente enkyamu eyita mu parliament Museveni zagaba ye tazizza yasooka okuzifuna afuna ali mukono ga yamanya nti no yatomera bamukuba tetalikomawo tagenda nakudda ne bwofiirwa ne yamukubira campaign bwamugamba nti osobola okwesiriwaza n'okomawo kati kimu ne Alan niye bw'akola ensobi Alan akomawo ajja kuba ne Alan agaba abantu bakyamuyayaanira awulira Alan agenda kukola ensobi nti awulira omukwano bagenda kuwa gundi kaadi mulya nnyama Alan ajje ku independent hands down addemu alwaye ate n'emisango gisigale nga gigenda mu maaso ama fight hard Alan you can nankani kale nga tuva wano Pastor Bujingo wabaddewo amawulire agatambula kati nnaku 3 nti muwala we waliwo okwanjula kuli mu kutegekebwa naye ate musumba eri emabega abadde akaaba ng'ali mu maziga omukwano gw'abaana gumuli bubi era ayina ne yagamba nti eyembwa tejja kugaba mwana wange esaaga naye ate kigambibwa nti munnange omwana ate wano ono yayinza okugaba nga taata taliwo dakiika emu mu Kenya tusiibule ne one mile Pastor Bujingo ali mu kusavinga byakola mu ntandikwa weewaawo omusajja ofuna obutakanya n'omukazi niye yakikwata bubi ate okusinziira ku status ye nti pastor ali ow'abantu yali alina byatalina kuyingiramu kwasanguza kwogerera famire eri tosobola kubanga oyogerera baana bo nadde obaagala nnyo n'oyogerera maama waabwe ne basigala nga bakwagala fayini obakolerera obalekedde ennyumba emu n'eyokubiri evaamu akasente nemwe basula naye ebigambo ebyagenderako byali bibi kivolaba abantu bangi ku social media bamukuba ye ng'asalawo nti one man's army ajja bakuba abateeke ku ttaka okumu n'okugyayo ebiriisi n'ekulukuttaka tebintu ebyanyiiza nnyaki abaana abo balaba nti maama waabwe omujjolonze booti ate ofunyeeyo omuto tulooza nti dino bo bayinza okusigala nga basanyufu basigale nga bajja wa taata naddala mu mbeera gy'obaleseemu abasobola okusigala nga bajja wa taata boolese nga bali mu mbeera mbi nga balina kye bakwetaaza nibakozesa biri bye wabawo obugaga bwe wabalekera okwebeezaawo ne bafunayo ne chance ne bagulawo ne church endiga ne zijja that is the source of income kati omukyala yasigala akoze church n'omukuba nnyo mu media abantu ne bafuna sympathy eri omukyala ne basigala nga bagendayo mu church ye n'abanga naye ayinamu ku tutumu ettonotono ng'asobola okubeezaawo abaana olwa polepati ziwalekawo n'olwa church endiga zizireeta kubanga tezirina accountability tezirina gye ziraga era temulimbanga abantu zisigala mu bbo kati abaana bano
ate pasita yandisirise teyandivedde nagamba nti njoya nnyo abaana bange bano kituufu omutima Christmas 5 n'okusoba nga talya nabo kituufu omutima gw'abaana be gumuluma olw'ensonga nti neeno gye yadda gye yandigambye nti no waliyo omwana gwalabako gwazanyazanyako naye taliyo balina waggula esikaani sinye no waliyo omwana aliyo wobeerako noono oyinza ogamba nti kale bali kati olabafe abasajja omukazi bwakukyakalanako n'agenda n'abaana ng'olina abalala ogamba kasanyala bano benda woliwulira nti ddala abaanawo ti atunuulidde ki omutima gumuluma naye ensobi ye yagikola mu ntandikwa y'ensonga yazikwata bubi ate era teyanderabisiza kudda ku media agambe nti omutima gw'abaana gunnuma yantusose nakireka n'atalaga bulumi weegumya kubanga abaana fa kyokubogerera ku media osobola bakubira simu zaabwe ozima njagala kujangonda ensonga siro zamana waliwo odio omwala gye yata edda eyo odio baba bakomyawo nkomi omwala yagifuluma ekyogera omwala oyo yali atunda sipeya but yamufulumizaako odio omwala nga mukambwe nye ebiseera bwe yali nga taata ayogera nnyo ku maama ebintu omwala yeekyawa n'afulumya ebirungi bye balina byonna ng'abaana n'ettutumu lye balina liri because of Pastor Bujinga naye ebigambo byayogerera maama waabwe tebasobola kusigala nga bali ku sayidi ye basayidinga naye tekisoboka so kati newe yayogerera baali baana bakulu yandibadde asirika n'alaba embaga ng'egenda mu maaso nga tebamuyise ate awo public yandigambe maama nga mubi ate naye kenyini ku kituli n'atakyogerako nnyo ku kijja wali yandikyogedde nga kiwedde n'atakikuba oba teyandikyogedde eŋŋambo ne zitandika okuyitingana ti abantu bapasa Bujinga embaga yiino nga pasa Bujinga taliiyo abantu ne bakola sympathy n'akomyawo ku mitima gy'abantu abamu kubanga ekituufu byayogerera omukazi ne mukyakye mulimu abakazi toyinza kuba basanyufu yeteeko yange one mic as we are winding up kakati ensobi tejjaawo ensobi wazira okulongoosa Bujingo first of all is paying for what he did for whatever he said there is time for everything ke kaseera kano kaalimu akokusasulira naye nze ng'omukkiriza era ebiseera ebisinga mbuuza nnyo wabawo ekibaddewo mbuuza obulokole kitegeeza ki kubanga abalokole bano bakulembeza nnyo okulaga nti be batuufu nga ffe abatali balokole batulaba nga abakyamu kati nandisuubidde nti abaana ne maama we wanga balokole ddala mu mutima tebandijjeewo kintu kya buwangwa wadde oli yabasobya okitegeera mbadde nnyo ku graduations nga waliyo taata waliwo bataata abatalina mugaso nolaba nga omwana akutte eno huudo ya graduation n'ajambaza maama we n'ekino n'akimwambaza sawerera mwana tosobola kumpita ku graduation kati naye nga taata bamuyisa akoze kuswala bakiri bakuyita speech zonna ze boogera nebaza maama omwana ataka kibana kyabu tosobola kugamba nti awo taata we yakola kinga talina kyabu era ojja kugamba twatoba ne maama enkuba namugwa mu kifuba n'akala taata ali wali ali kuwala jiwe kati awo wembadde nzija kati olaba bayita taata n'abeera mu ntebe yaawo ng'atudde nebaza maama n'akajjala bw'ati tugamba n'oswala nebagamba n'oswala oluganda mu capitolata oswala mu capitolata kati bano abaana olw'okuba nga bagaba balokole mbadde mbaagala obanga nsaba bandikikoze ne baswaza Bujingo oyo mumuyita nemuwaana maama n'atuula mu ntebe ya tabaza kuwaana maama olw'ensonga bibalina Bujingo yabibatuusizza kati mumuyita n'atuula mu ntebe ya taata awo ne mulaba reaction ye engeri gye yeyisaamu nojja ne mufukamira mu maaso g'abawo ne muga taata tukimye mukisa kubanga mu buwangwa omukisa guva eri taata era tetwandibadde na bigambo bino singa bakoze ekintu ekyo kiwala neebuuza obulokole kitegeeza ki kubanga obulokole ogonda mu mutima wadde omuntu yakusobya n'omusonyiwa n'omufuula ekyokulabirako eri abalala nti kale abaana bamusonyiwa bamuyise ne ku mukolo wekubanga omukolo gye guli mu mazima nze ngenda bbawa amagezi muyite taata mmwe Bujinga jje ne bwe mugamba omukuza naye abeerewo gwe mwalonze nga taata batuule mu ntebe awo baleete omutwalo gwa taata bagumukwange tulabe oba tagenda kufuna nsonyizigana kukwata ssente ezo akkirizibwa okujja n'omugole we
tewali mutawaana yeyazalo tewali mutawaana mumuleke omukola guno omukolo gufuuka omukolo ogw'ebyafaayo balage nti obulokole bukola kati nze mbawadde kigezo mulage nti obulokole bumukkiriza nti mwalokoka mulage nti ddala mwalokoka mu mubiri ne mu mutima muyite kitammwe ajja atuulaawo obaze ne makula we batuule mu ntebe bakaade bajje batuule era mubayimirize ne mubayimiriza nga omukolo wuyo azze taata ayimirira mumutuuze mu ntebe ye yeesuube bw'ati yeesuube mu ntebe ya taata kuba ye kitammwe muwala we ajja amusuube mweyeekola ajja agiyimirira emabega taata agisuube nze ndayira mu Katonda ne mumala mga taata jangu obeero tagenda kujja kuba abamanyi agenda kukola ki kuswala ne mwe kiba muyisa mumuwandikire kaadi mugimwe mujjeko omusango mumwe kaadi ye batuwandikako nti taata Bujingo ne maama Makula naye ate taata bamuyita batya ku mukolo ogw'omwana ate baba andi nga tamanyi bigenda waka amakaya gasuulawo tamanyi bigenda waka naliko ku mukolo ogumu ng'omusajja terabirira mwana era kwali kwanjula bamuyita dikoni naye dikoni yaswalira ku mukolo gwa muwala we ekyokusuulawo omukazi awo kijja kabugezi ajja bukulu bakuyita n'obeerawo n'oswala nga byekikolebwa kiraga tolinamu mu bye boogera temubaamu linnya lyowantu naye nga wooli ate abantu balina olugambo mu ttenti ekyo kyennyini kyebandikoze otukakasa nti baalokoka yabasuulawo bimanyi kuzaala yabasuulawo ebisolo bino n'embizzi zino yeyina omugaso ng'ezadde kubanga nannyini nnuma akimayo akabizzi eri naye embuzi terina kyefuna ku kuzaala era baba bagamba taata yafuna malaya n'agenda ne malaya bannange kugamba mumuleete mumuswaze nze kyesaba mulaga obulokole bwemulina mu mutima ne ku mubiri muyite kitammwe ajja abeerewo aswale taliddamu kukola bya kisiru. Alright, thank you so much. This is the weekend show. Tubeera buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 10 ez'akawungezi. Mubeere bulungi, Mukama batukumire, mweraba. Thank you so much.